byenjogera byange namwe muina emitwe ne platform ezamwe temuddamu okukozesa video zange wantu wonna nkiddamu Chimbugwe ne kagrupu kaka UNN temuddamu kusala videos eziteeka mu mitimbagano gyammwe ku YouTube, ku Facebook ne ku TikTok. Kabere yenna ng'oli mu kabinja ako akachimbugwe live temuddamu kusala videos zange ziteeka ku mitimbagano gyammwe gyonna. Kubanga nze siku bukyanga mutandika siku atanko video yammwe giteeka ku mitimbagano gyammwe. Nyinza okuba nateekawo video emu ne siku ekikola ebbanga limaze siku atanga videos zammwe ziteeka ku mitimbagano gyange. Kati ngenda basaba temuddamu kukwata video yange wadde oba content wange muteeka ku mitimbagano gyammwe mu mwesonyiwe. Mwogere mwagala but please avoid to upload my videos. Mwenna abali mu kabinja ka Chimbugwe muzesonyiwe. Muli ba intellectuals nga mwagambye musobola okukozesa obumanyirivu wammwe okukola content wammwe soso wange mwesonyiwe kubanga wendaga manyiwo information nyingi. Nakale sana bayisa mbwangu olw'ensonga nti information tina ningi. Kati njala tandika n'akalowoozo ka leero kano tutuuke tukawulire bulungi nnyo. Akalowoozo ka leero kano njala tukawulire bulungi nnyo buli muntu obeere ng'otegeera kye kigenda maaso. Kansubire nti bajjajjaffe ku vidiyo eno kwemuli nkola vidiyo zino gye zigenda nange mba simanyiiyo ge mazima. Simanyi myaka ki zigiraba, simanyi bakyala kibaziraba, simanyi baami kibaziraba, simanyi babitibwa kibaziraba. Naye nga mbatumiddeko mwenna abafuna information okuva ku nze. Naye okusookera ddala nga sinagenda wala nnyo nga sinagenda mu kalowoozo. Ngenda kusaba baganda baffe bonna abali mu ggwanga erya United States of America. Ngenda kwetaaga baganda bange bonna abali mu ggwanga erya Bungereza ng'oyagala enkyukakyuka ng'oyagala Obuganda. Njagala bannayuganda bonna abali mu ggwanga mu ssemazinga Africa ne bannayuganda bonna abali ku ssemazinga wa Bulaaya. Waliwo ekintu kyengoberere n'enkikolako search ne search team yange yonna ey'abakafulu abaludde mu history wa Uganda ne Africa. Ne tusalawo tukole decision tugenda basaba busabi. Tulina kye tuzudde. Ekintu kye tulwanyisa okufuna obwetwaze bw'okufuna kingi mu Uganda kinene nnyo. Kati ngenda basaba tukyuseemukko. Naddala abantu abali mu Bungereza n'abali mu America n'abali ku continent endala. Tutandika okwekalakaasa nga tulaga Omungereza ntukoyefuga bbi. Omungereza yakola obuvuyo bwonna. Bingiti obuli mu Africa, obuli mu Asia, nyata okusingira ddala obuli mu Uganda. Ebyafaayo byonna bitulaze nti Omungereza yali amabegawo okutulugunya, okutta, okuwamba n'okutwala amataka gaffe gonna. Era nkiddamu bategeeza nti Yoseri Tibahabulwa Sekadaama. Yoseri mu Uganda Sekadaama. Eyaleetebwa Omungereza okuba ekyeyo mu Uganda ky'ova olaba akola buli kikolobero kyonna ng'asinzira ku mukama we Omungereza okukola ebikolobero byonna. Kati tunateeka fokasi yaffe yonna ebirowoozo byaffe ku Mungereza. Abali Bungereza mutandika okwekalakaasiza ku Paalamenti ya Bungereza ku mbiri z'abo abasajja abatujju mubategeeze nti tukoyefuga bbi eri okuba nti bali mu kututta ate nga bamala okututta ne batugaana okujja mu nsi zaabwe okufuna obudamu. Kale mwenna abali mu Bungereza ngenda basaba ekintu kino ekituufu kiri nti tuli mu kusibwa okwekyama, tuli mu kusibwa okwokuttibwa, naye ng'omuntu yenna akikola bamuyita Mungereza. Kale ono Sekadaama ye tujja mmwejjirako kubanga tusobola, naye tulina kusooka ku exposinga mukama we mukulu oli gwe mbagambye Omungereza okusinziira ku history gwenfunye olwali na buli kimu kyonna kye mbagambye. So nno tutandika okwekalakaasiza omusajja oyo n'omukazi oyo magulu meeru eyatumaamira ng'akozesa Sekadaama Yoseri Tibahabulwa Tabasira mutano wakalekizi nkuba kyeyo eyajja mu Uganda ng'aliko contract. Kyovola tafaayo ngera bwembeera mu house eyo ng'oli ku mulimu amajigo manyigolya oba ebisuwa nti wazoozezza oba biki nabano bwe baliso muŋŋambire Sekadaama Yoseri asembere ku vidiyo nga tugenda mu kalowoozo ne Basekadaama bane bonna abali mu Uganda. Tutandise bwetu mu kalowoozo ka leero. Mwenna bannayuganda gye muli nga sawuddeemu wajova okusookera ddala njala obbeebaza nnyo abawuliza programu zange zino zenkola. Njagala n'okusooka okubagumya nga sinnagenda mu kalowoozo. Okusinziira ku nteekateeka ya Sekadaama Yoseri Tibahabulwa eyajja okukuba ekyeyo mu Uganda n'akabinja ke konna bamaliridde okusaanyawo ennimi zaffe enzaaliranwa bateekewo ennimi ezaabwe engwira. Njala kujjukiza nti ennimi zino ze bagamba nti tuzongere ez'ekimpatiira ez'ekifuulannenge gamba ng'Olungereza ennimi zino nnimi ng'ennimi endala. Tekiraga bugunjufu bwona kutegeera nkiddamu. Olulimi Olungereza terulaga muntu nti ategeera oba mugezi nnyo nedda.
Olungereza lulimi ng'ennimi endala era kyovula balukakatikako nnyo osobola oddusoma osuula olulwo. Njala kutegeeza gwali awo yafuna enjawulo wakati w'ekitakambaga wakati w'epera n'entula. Ensi Bungereza era yatwala abasajja abakozi b'ebikolwa bye batwala mu ggwanga wakussa mazinga wa America okuteeka envumbo ku bayindi abamyufu okubatwalako ekikweto kyonna ekikola America ne bawamba eggwanga eryo. Naye batuuka eyo ne beekyusiza mukama wabo Omungereza mugamba nno ekimala kimala twetaaga okubanga naffe twerowooleza. Mu kwerowooleza okwo ne bakyusamu ne mu nkola ne bagoba Omungereza nga nabo gye simufungize America kwe kufuna emirembe. Enjawulo eri ludda wa nti America yeegobako Omungereza ng'ekitegedde nti Omungereza si mulungi. Ne bakyusa n'enjogera y'olulimi lwabwe era enjawulo y'amaanyi nnyo wakati Olungereza Olumerika n'Olungereza Oluzungu. Era bw'ogenda ng'omanyi Olungereza n'olwaito English nga bakuwadde ebigezo mu America ogenda kugwa n'enkoona enywe Oluzungu Olungereza si Olungereza oluli mu America. Olumerika lulala nnyo ku Lungereza. Era kyobula bagenda ku America ogenze kusoma okufuna scholarship era otuuka ebibuuzo bakuwaako nga Luzungu luli mu Lumerika so si mu Lungereza. Gwagala okutegeera kino kwata Olungereza lwo Bungereza ogenda okola interview oba ogenda okola ekibuuzo kyonna nga kya ggwanga lya America mu silabasi ya America ogenda gwa n'enkoona enyooke enfuufu oba enyooke omukka. Kati jjala mukitegeere nti bano babeeyagulako n'olulimi ne balukyusaamu katono. Olumerika lulala nnyo ku Lungereza newankubadde mulyanga boogera ebigo byemuni byanjawulo nnyo mutegere nti baabegobako ng'obudde bukyali. Kati gwali alowooza nti okutegeerako kusinga kusinzira ku Lungereza gwe omu ku mbuzi ze baasibamu omugwa ezikyali ku muguwa kubanga olina kukozesa lulimi lwo okwetegereza na buli kimu olina kitegeera mu Luzungu mu lulimi lw'otegeera. Kati mutegedde bulungi nnyo. Gwali ng'ogamba nti simanyi nze mmanyi okufuuwa Oluzungu wakalufuuyira nnyoko. Gwaga nti nze ndiye mmanyi okufuuwa Olumerika wakalufuuyira nnyoko. Ebintu bino bibiri byanjawulo. Omumerika yabuka Mungereza neeterawo olulimi olulwe n'alukyusaamu katono nnyo n'ateekawo ebigambo ebyo. Kyovula nti abantu abasinga obungi bava mu Bungereza oddamu okutula ebibuuzo nga bya Lumerika si bw'olyanga Olungereza naye terms, nouns and pronunciations zanjawulo nnyo. Kati mutegere bulungi nnyo nti omuntu okwogera Olungereza tekitegeeza nti ye mugezi oba yasinga okutegeera. No, ebintu biri byanjawulo. Lulimi okutegeera tuzaalibwa nako era oba tolina kutegeera ne bw'onoyogera Oluzungu totegeera lwaki ojja kutegeera. Y'ensonga lwaki Africa abasajja bonna abalimu abalwanyisa enkola y'Omuzungu battibwa nga nakati n'ebyafaayo bye tebiriiko. Njagala mwenna bali mu Uganda mujjukire nti ebyafaayo bya Uganda yali efugibwa ku monakizimu oba ku Bwakabaka. Nkiddamu Uganda yali efugibwa ku monakizimu ku Bwakabaka. Omungereza n'atandika okulwanyisa monakizimu n'okutuusa olwaleero. Era mbakabaka abalwanyise nnyo Omungereza magulu meeru mwe mwali Kabaleega owa Bunyolo, mwe mwali ne Ssekabaka Mwanga ne Bassekabaka abalala abaaliwo. Naye bw'ogenda osoma ebyafaayo bya Kabaleega bw'osoma ebyafaayo bya Ssekabaka Mwanga byonna Omuzungu yabiteekamu ebituli. Ye Kabaleega history bamusangulirawo ddala ku Bunyolo talina walabikirako ne mu Uganda tebakyamusomesa. Bw'ojja ku Ssekabaka Mwanga bamuteekamu nti mulivuzi wa mpanga okoona ekitiibwa kye oyo gwe bayita Omungereza n'ekigambo eky'okuddugaza erinnya kye bayita blackmail, divide and rule. Era kyobula nabaga nti asooka kusoma bintu bino okujja ku social media nti oli ne bwajja nanga nti Lumbuye musezi, Lumbuye mubbi, simanyi Lumbuye abeera luddawa, simanyi nkutuna kutuuza ne seka ne ngamba labeene mangala ate kubanga byonna yitawo ebintu bikyandika njagadde obbategeeza mukozesa obwongo bwammwe n'okutegeera kwammwe mujja kutegeera gye muvudde. Kale ntandise bwe nti mu nsonga eno lwaki nandazzeemu kkobo n'asonyiwa era mbeetondedde ku lwekyo nendoza mukitegedde bulungi nnyo. Kale mu kalowoozo ka leero kagenda kuva mu Sserwajja Okwota asinga nnyinimu entannama. Sserwajja Okwota asinga nnyinimu entannama. Tukimanyi bulungi nnyo ebizu byonna bye twolekedde essaawa zino byava ku mutima omugonvu n'okulumirirwa ke twalumirirwa bassekadaama abali mu bufuzi olwaleero abasajja bakabinja akatuusi. Ebyafaayo bingi nnyo ffe tutaali bye tusomako obusomi bitulaga nti eggwanga Uganda lyali lyetongodde era ndowooza mu kutandika okuleeta betuyita abanyi b'obuddamu okuva mu ggwanga erya Rwanda kyatandika mu kittabantu ekyaliyo mu 1959 oluvannyuma lw'Omungereza n'abasajja okutandika okuyuuya obwakabaka obwaliyo nga bambaga nti balwanyisa monakizimu. Abasajja baasooka okuva egwa Rwanda ne bajja ne bayingira mu Uganda ne babeesinga e Bunyolo.
n'abalala ne bajja nga basaasaana Museveni mwe bajjira n'abalala okutuuka olwaleero Omungereza akola ebintu bingi ebyagendayo ku Lwokusatu. Naye omanyi lwaki njogera ekigambo kino nti Sserwajja Okoota asinga nnyinimu entannama omusango okutuvunaanyibwa essaawa zino mu kalowoozo kale gwe mutima omulungi n'okwekkiririranya kwe tulina eri abantu abagwira. Munnange akanaakulyako amenvu bw'oba osusanga kaseeka kumbe ekigirwa kyako kyakulya menvu nkulukuviridde ku ntono kati ndutandise bulungi nnyo. Munnange ekitusasula essaawa zino okutwala amataka okusiba abaana baffe okubatta weppo n'okwonoona eggwanga life ettogge obutonde bw'ensi bwonna busaanyizibwewo kino tusasulira ogwo mutima omulungi gwe twalina. Tetwamanya nti abatuusi bano bassekadaama munnange Luwonda majja naye ate batufuukidde ekyambika. Abasajja Abaganda bajjajjaffe bwe batunulira abantu bano nga bajja bayandayanda omanye omuntu ng'alina ekizibu kye mulungi mu kuteekako feesi gye tuyita sole face oba face gye tuyita mu Luzungu bagiyita sole face ne mu Luganda ndoza bagiyita feesi enennyamivu feesi ey'ekisa feesi eyagala okuyambibwa ate nga n'okugonda okufukamira wansi kino baakikozesa nnyo ne kiraga abasajja Abaganda nti abantu bano beetaaga obuyambi butyo babakwatanga ne babateeka ku bibanja ne babawa emmere ne babawa buli kimu. Kumba abasajja bano balina enteekateeka namutaeka enkusike etaali nti yali etegerekeddwako. Ekigendero ekyabwe kyasooka kwali kugonda kusaabuddamu fulo okuba nti ennaku ezo mu biseera bajjajjaffe baali bangu nnyo mu kulabirira n'okwagala abantu babaagalanga. Mu kubaagala kuno abasajja balina okusooka okukola kye tuyita search ne banoonyereza Omuganda akola atya, Omuganda family agitambuza atya, ayingiza atya, afulumya atya, akola atya bizinensi, obuwangwa bwe n'ennono abukwata atya, butya bwakyuka, butya bwatakyuka. Ne basooka batukolako okunoonyereza buli kimu kyonna ne bakizuula nti basobola okimanaginga. Awo nno wajjira abalala abayingira mu system olw'ensonga nti bali bamaze okufuuka ba refugee basaasaana. Mu kusaasaana kuno bafuna contract nkiddamu Sekadaama Yoseri tebabulwa. Sekadaama eyafuna contract okuva wamagulumeru Omungereza okuba nti akola byakola ne n'akabinja kabanne okuba nti bakola ebintu bino. Munnanga abasajja bano bamala okusoma kye tuyita study oba kye tuyita visibility study ne basoma Omuganda yaani kikyakola alowooza atya buli kimu akikola atya. Munnange ne tubawa ffe ne tubawa omukisa ne tubawa okwagala kwaffe era ne tubeesiga ne tubakwasa buli kimu ne babeerawo kumbe bo baali banoonya butya bakola ebintu ebyo. We twogerera essaawa zino abasajja bano mu kunoonyeza kwabwe kwe baakola mwe muli okutunoonyerezaako ku buli kimu, mwe muli okumala okutunoonyerezaako ne batandika n'okumanya empewo zaffe oba lubaale waffe tumukwasaganya tutya kati kyova olaba nti abasinga obungi bagaa nti basawo kinasi bannasaba Baganda bonna ensibuko yaabwe bonna Banyarwanda kabinja k'abatuusi. Bayingira mu mpewo zaffe zonna ne bazitwala kati bazikola ki baziddiza. Bayingira mu byenfuna ne banoonya bizinesi tuzikola tutya era zonna bazitutte. Buli kimu bakitutte n'amataka gonna bagatugobyeko kubanga bamasooka kukola kunoonyereza ne bamanya obunafu bw'Omuganda n'obugumu we buli era ne bakitegeera bulungi nnyo ne bakizaawo bulungi. Kati kino kyeŋŋamba nti omutima omulungi olumu mubi lwe nkitegedde kati omutima omulungi olumu mubi. Singa bajjajjaffe omutima gwe baalina omulungi gwali gusasula singa Abaganda Abasoga Abanyolo n'Abatono n'Abanyankole bandibadde bagaggafugge. Naye abasajja bano be twayamba batufuukidde ekyambika. Omunyankole Nakabala ali mu kubonaabona era naye abungabunga. Ekiri e Bunyolo kitokota si kisaanikire eyabaaniriza naye bamutigomya. Bw'ogenda e Toolo butyo genda mu Busoga butyo bw'ojja mu Buganda ate munnange eyatwalula yasirira ddanga tetumanyi. Abasajja be twayamba batufuukidde ekyambika era kati kwe kubonaabonako mulimu kubanga bano batusoma ne batuzza ne ku bbali ne batandika otuweweeta ffe ne tusigala kubanga tutikka obulingaaya kumba abasajja batumalawo. Kale nno njagala bategeeza nti abasajja bano batuyingiramu batulimu naye ate tebakimanyi nti tusobola okuva ne tubalabisa nti bakola ebintu bino. Kale njala kutegeeza olw'olumu omutima omulungi si mulungi. Olw'olumu omutima omulungi si mulungi. Ate nabo beerabidde nti bandibadde basigala ku nkola gye batandikirako eyankusekeredde
naye kati bo batujiddeyo ddala amajimbi otulaga nti baagala ate tuzzaako bo be babateekinga over batwaleko ebyaffe ekyo no tekigenda kubeera kyankubanga ndowooza abantu bategedde ki kyemuli kale nno ke kalowoozo ka leero nti bw'obanga oyamba sooka weetegereza ni gw'oyamba ebinaavaamu ate n'omutima omulungi tusooke tugukendeezeko okusinziira ku mbeera egenda mu maaso mu Uganda bwe ntyo bwenfundikidde akalowoozo ka leero kati tugenze ku kiggula luggi bulungi nnyo then tulyoke tutandike information yatuleese ekiggula luggi kya leero nakyo nno kigenda kubeera kijuvu bulungi nnyo njala kigende buli munnayuganda yenna akyagawumbidde eno message njagala egende gye muli mwenna bw'oba olina obuuma bwo ebuziizi y'obukukulidde oba omaze ensimbi waliwo akasiriikiro akalwanya eminya akasiriikiro akalwanya eminya bwekali mu byenfuna n'ebyobufuzi by'eggwanga Uganda we twogerera Sekadaama Yoseri n'akabinja ke abajja mu Uganda tumaze okubategeera nti abasajja bano baatuyita mu kyamuli nga Salyambwa lya Nsenke ne batandika okweyisa nga abannayuganda kumbe si bannayuganda nabagamba mwatamanyi Museveni kubanga temujja bomanya kubanga ne genetic enyi tamanyi Museveni ne lwabo botamanyi Museveni ne mutabani we ne tamanyi Museveni kati Museveni omutuufu yaani teri amumanyi ye kennyini ye yemanyi kubanga talinaako kitaawe gwagamba nti yono ngera lwaboogo bwe mbali mulooza nti mutabani wa Samu Kuteesa nedda lwayaba lwaboogo si mwana Samu Kuteesa naye munnange mu Luzungu bamuyita son of a beach kiddamu lwaboogo mu Luzungu bamuyita son of a beach mu Luganda bamuyita gwana gwa malaaya kubanga talina nsibuko ya kitaawe yemu ku muntu gwe bayita David Bahati naye mwana wa malaaya atalinaako nsibuko we tugenze ne ku mukulu gwe bayita Franka tumwebaze naye y'omu ku baana ku byana by'abamalaaya bye tutaba son of a beach mu Luzungu tebalinaako nsibuko kale nno mu kiggula luggi kya leero bw'oba olina obumamu ebuziizi ng'obuterese njala kuwagaabuwa nti munnange embeera nga bwegenda yakafandali nga azina n'ow'enkufu ebiseera bingi nnyo ku mutimbagano tulabe bangi nnyo bali mu kutunda bintu naye ng'ombuuza bye yatunda yabijja luddawa gwe babbyeko ettaka beera n'essuubi gwe baggyeko ennyumba beera n'essuubi gwe baggyeko ekyapa beera n'essuubi gwe batutteko emmotoka beera n'essuubi sigaza empapula zo kubanga essaawa etuuse naye gwe nkulabula munnayuganda yenna akwata ensimbi n'ogenda ku mutimbagano n'osangako ennyumba oba osanze buloka atunda ennyumba oba banka etunda ennyumba kyetunda okimanyi abasajja batunda ku bimbi babba baleme kukola loosi nnyingi kubanga bakimanyi nti essaawa yonna entamu efumba eri abayinza ogivuunika kati nga tonnagula kye tuyita kyonna kintu kiyitibwa ttaka oba ennyumba oba fulaati oba ettaka sooka onoonyereza ekintu ekyo kyani kubanga mugenda okugula ebintu by'abantu bibabedda nga singa entamu yaabwe evuunikibwa nannyini kintu ekyo agenda kizaayo kubanga akakomo kaba kannanyi akakomo kaba kooye yakaweesa so siggwe akambadde era nnyiniko bwakusaba akakomo okamuddiza nkiddamu akakomo kaba kannannyiniko so siggwe yakalonda era gwe yalonda akakomo ojja tutuuka ekiseera okazzo nga nnyiniko akaagadde kati mwenna abalina ensimbi balanga square miles ettaka owule ojja ggula ettaka lya jjajjawo akakwerege Sudaani kakwerege Sudaani alina ebyapa biri mu banka babisiba ojja kuba ogulidde bwereere ojja ggula fulaati zino nakedi ezimiruka ng'obutiko ojja kuba ogulidde bwereere mbalabula temugezako kukwata seriza mu kuziza mu properties kubanga essaawa yonna bannannyini bintu bagenda bizza era njala bategeeza essaawa yonna gwoba ogula ekintu kigule ng'okimanyi nti ojja kigula naye munnansi munno ajja kujja ng'akireiminga property eyo ng'alina ebiryogerako kaliba ettaka ng'alina empapula ezoogerako kebere fulaati ng'alina empapula ebizoogerako kebere emmotoka ng'alina empapula ebizoogerako kebere ennyumba ng'alina empapula ebizoogerako nga bibyoligiro kale mbalabula nga nenna bugisimufungize temugeza kukwata buuma bwammwe kugula bintu ebyo kubanga babitunda bingi baagala kudduka kiki ekibaddusa bw'olabanga embwa egoba ow'ekiwempe ate munnange gwe ow'eddiba oyitanga wala era obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza bw'olabanga eyali ayita ku main road atandise okuyita mu bisirikko manya nti ekiri mu kkubo kiyola n'enfuufu
nenga ate kya buli jenfufu mizimu ze zijiyola kitegeze mizimu gitandise ogoba bagitta kati nkutegeza go muna Uganda ali eyo ng'omanyi nti wabbe ekintu ky'omusajja wabbe ettaka lye watta omuntu olw'ebintu bino essaawa egenda tutuuka banyiriyo nga babikime kubanga empapula gye ziri bwino tavunda kale wenyagadde obategeeza mukaki mu kigwaro gikyaleero era obudde bwonna essaawa yonna buli muntu ajja kweddiza ekintu kye gwe gobaatwalako ettaka ojja sangako ofufa mu bulungi nnyo nga kuliko n'ente kw'otandikira ge magoba gwe baatwalako poloti mu Kampala tofaayo ogenda kusangako akeedi yiyo kubanga amateeka gali kiya gwe baatwalako ennyumba ne bazimba flat ejja kubayo tofaayo okitegeera kati buli muntu beera n'essuubi ng'ogumiikiriza nga mweteeka amaanyi okubeera mu struggle kubanga essaawa yonna bano bagenda kudduka bakutwalako poloti nga tewali kintu osanzewo ebbaala ejjudde buli kimu ebbaala yiyo kubanga empapulo zirina temukaana na bantu mubaleke kubanga babitunda eyo nenti nda bazimbyo zi mansioni bazimbyo zi quarters bazimbyo za apartment bananyini ttaka eryo bali bazukulu bali mu Bulaaya bajja kudda mukitegedde bulungi nnyo kale mukitegedde nti bazimbira ku ttaka lyammwe ne musigaze ebiwandiiko byammwe essaawa kigenda kutokota nga sikisaanikire akakabadde ekigwaro gikyaleero mbube n'essuubi nga muyingira mu struggle kati gwali eyo ng'olina ensimbi n'oganda ziteeka mu struggle okootakoota mugaalo monde awo nno ofundikidde njala tegeeza eggwanga nti kati ekigwaro gikiwedde tugenze ku vidiyo entuufu njala tegeeza eggwanga nti wetwogerera essaawa zino Yoseeri yasoma bajeti naye yali yakiyita mu lujja kubanga ng'ensimbi teziriiwo abasirikale babanja abasawo babanja abasomesa babanja na buli kimu kibanja naye ye sente zalina za kuzanya byabufuzi nyero tegeze guwanga nti watogerera essaawa zino Matiya Kashaija minisita w'ensimbi yabitaddemu ddengatto ne mutabani wa Sudiiri bagenze mu ggwanga erya Kenya era okunoonya bamanerenda ababinyonkono babifeekeera bawole ensimbi gavumenti ya Uganda eziri mu buwumbi obuwera $1,000 obwa dola kyesimanyi banaazifuna oba musingo kigo bagenda otteekayo kale nkulu Matiya Kashaija oli Nairobi ne mutabani wa Sudiiri mugenzo okusinkana ku bayindi abagagga abali Nairobi basobole obbawa sente ziddukanya gavumenti ne mbabuulira ekyo mumala bya mbulago bino ebiseera teri agenda bbawa sente kubanga ekintu kyayiika dda Matiya Kashaija Minister of Finance ne mutabani wa Sudiiri mwasindikiddwa Yoseeri mugenda okuwola ensimbi e Nairobi nga mwali mugenzo okuwola kuzaa mukulu oli ali mu galaje Germany mufune sente naye temugenda zifuna so mukulu mwetereze bulungi nnyo mukulu Matiya Kashaija Minister of Finance ne mukulu mutabani wa Sudiiri Paleria muri Nairobi essaawa zino muyinza okuba muvayo next week naye mbabuulira buli kino mukootakoota mugaalo monde temujja kufuna nsimbi nga yo muzaagala ndowoozaako nkayisizaawo katugenze ku mboozi entuufu yatuleza program ebimuli mu Bulange Mmengo Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge jankutumidde ku kansule nti okyoli wiiki eno gye tukuba olukumu emabega munnange nategeeza Obuganda n'Abaganda ku programu zammwe zemutambuza eza fake federation nga mwagala okubuzaabuza Uganda naye ng'ate federal gimuleeta tejja kusoboka mu Uganda ekisooka teri wagenda kubeera federal esinga obulungi ebeera yakuteeseganyaako ate nga mwina ne system omugenda okufugira mu ntandikwa Uganda yali efugibwa obwakabaka obw'enjawulo okwetoola Uganda obwakabaka ne bugibwawo omuzungu n'aleeta system y'ebyobufuzi government ne zitwala amataka g'abantu zissa abantu bamazeewo babajje ku mataka babasiba bamazeewo kati federal system egenda kukola etya federal system Uganda erina okubeera under monarchism mu obwakabaka bwonna mubusaanyizaawo ekiri mu Bunyoro kitokota si kisaanikire ekiri mu Buganda ekyo kyo tutaasaako butaasa ekiri mu Busoga munnanga akikubikira tojja kumukuba luyi ekiri mu Tooro kyo kisirikira then bwe tujja eno Bunyankole yo bambi bo babateekako ettaffaali deno bazikiza kati bwatambuza federal system of governance mumujagala under who tekisoboka it is impossible kale munnange njala kusooka nakugamba nga sinagende wansi Mayiga ogamba nti oli intellectual wasoma mateeka simanya ate wasoma mass communication and journalism naye simanyi naawe pozo oli mukabano group no wanda ekyo sigenda gendere kankutegeeze mukulu bwennayogeddeko nti ogenda kuba olubulu lw'ekigere mu bitundu by'Ebunyoro olambuleko projekiti za Yoseeri tibahapulwa ez'amafuta then okomewo okiteeke mu mawulire ogambe nti tulambudde enteekateeka y'amafuta nnungi nnyo era tukkiriziganya ne gavumenti egende mu maaso n'okukola enteekateeka ezo munnange n'ogamba sajja ndabisizza muwaggali eggula makafomu andabisizza sijja genda
noloza sigenda kitegeera kati njala tegeeza Obuganda n'Abaganda kye kigenda okuddako naye bifunga sinagenda ojja soka kutegeeza mukulu wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja Mr. Alaje okimanyi nti Obuganda obujozo obusitamye ko busami nga bono sitama ku kaboyonjo yenkoma ngosala ebyayi bukyanga luwanga lwa mindi gwagenda soka Katikkiro obwakabaka bwa Buganda ogenda ebunyolo ogenda okula program ezikolebwa government mu bwakabaka obulala wali okirabye bwakabaka ki obulala obwali busindise Katikkiro waabo ajje alambule project zo bwakabaka obulala mu bwakabaka obulala mwagala tuleetera miroboli na tuleetera ndoliito na tufula nti Abaganda tufudde bakamanyiro kubanga mumaganya okutegeka bano group mukulu gwogenda osoka mu byafo bya Uganda mu byenfuna ebyobwakabaka Katikkiro okuva mu bwakabaka obwo ogenda mu bwakabaka obwo otandika okulambula project za government obozo eziri mu bwakabaka obwo nga tofunye lukusa kuva mu bwakabaka obwo kuyita kikyo twagaza mukulu nekyentegeddeko mu bino gwe wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ne mukulu munno kiba Freeman mu Buganda n'abasajja abalabiga basatu bana mwagula emigabo mu kampuni za mafuta ezo era mugenda kulambula kuzimukozi business zammwe nenga mugenda kumbwa government ya yose iti bahubula tabasema mitano ya kalinsedero zizede sanga bisibe na nyini kabuyonjo naye nga mwira kimwagala okugusa naye nkulinze kubanga nakutegedde kiki ogenda okuzaako bwe namaze okujja mwengo yo kwambula ku program oyo tewagenze naye ogenda ddi njala tegeeza Obuganda mwenna Abaganda n'abasajja banayogana jabba tegeeza ati omukulu n'amaze omuhambula munnange n'akyusa enteekateekerwa wakugenda olunaku lw'enkya zijja kuba ssaawa 11 ez'amakya nga bukeera ku Lumande ekikeeso olwalero ekiro saa 11 nga bukyenkeera omwami lwagenda osimbula ku Mande ayolekere ekitundu kya Bunyoro zinagenda okuwera ssaawa wakati w'essatu ku ssatu awajja kuba amaze okutuuka era nga n'amafuta ogenda ganywa ku Toto Mengo voucher fuel card zonna bamaze zitegedde ku Toto ne sente zonna zemugenda okukosa buli kimu ne security mugenda ogenda nayo birana bitegeddeko bulungi next page cyana mugenda ogikola birana bitegeddeko kati ogenda simbula ekya saa 11 zigenda kula usawa 3 ezokumacha ngomazo tuka bulungi nnyo mu Elfields n'ebitundu birabira ogenda okulambulamu kubanga kye omuzanyo gw'omuzanya tugumanyi munene nnyo naye olimba mukulu Mayiga wadoza sigenda tegera nti osimbula ncha ne bono bo kyusize nga togenze ncha oyine gende bono batogenze bunyore program cancel kubanga toyagala kulabisa fe tujja kulabisa to the extent ojja kutegera lwaki social media yajja andi mumwina mainstream tujja balabisa okitegedde bulungi kale no autugenda kuvaawo tugende ku nkola endala enkola endala erietya watogera de sawa zino ngabe nabagambye nti obwakabaka bwa Buganda buli matigano bwakabaka obusinga obungi tukitegeddeko nti mu nkola eno gye baagala okuletawo eya federal eyekimpatira eyita mu lujja munnanga abasajja bano bakitegedde nti bazoba kuba oluku mu firimu yabwe gye bali bagenda okuzanya omukulu ono kati bakyusizaamu kati bakiisa underground mukulu Mpuga Matthias ne mukulu wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga mune kati bakyusizaamu kati program bagiisa mu makerezia n'amachache through fathers unions and mothers unions abatambula nga bapreachinga program ye mwanyi terimba ne program eya federal mbunungi nnyo era batandise ogikubira akadingidi mama njala bategeeza ne batata bambi mbasaba n'obuwombeefu tubere bantu bakuli bebufuzi mbimanyi teri Katikkiro wa Buganda yali abadde mu yafeese eyo okumulamu ebisanja bibiri nga n'ekisanja ekyaseebyeyo yanyaze kinyage nga na kino kyennyini akyesiye mu kiwato aganyo kita kubanga talina ndagaano Mengo emwanyi z'abagamba mwanyi terimba Buganda yali efunye ekimu mwanyi n'ekyuma ky'emwanyi bwe bagamba federal mu Buganda bagijjako dda mu myaka egyo mugimanyi bulungi mwenna baliwo era nga Museveni yalimu ku bo kati federal gye balanga ye yaani kale mwenna ba mothers union ne fathers union okwetola eggwanga lyonna baleme babuzaabuza ono Mayiga n'Empuuga system yamwe tojja kukola nabagamba njikubye ne mujijja ku media kati mwagisiza underground mu church ne buli wamu tuukawo mbalamusizza nnyo mwebale mujja kuba bulungi neyo tujja kugendayo bulungi nnyo mpaka nga tumaze obbalabisa awo nno tugenze bulungi nnyo wano wensabira nnyo kutukwasa abasajja Kabaka n'okuluma kubalangira n'abambejja n'abantu bonna bali mu Buganda bategeeza bulungi nnyo nti waliwo ekigenda mu maaso mu Buganda era Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutegeeza nti essaawa yonna wandifuna ebbaluwa eva ewa Kiwalabe Male ng'agiwadde wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga
ng'alaga nti obuyinza bw'omukwasa abukuddiza agenda akola emirimu egy'obuntu olw'okuba nti gimutawaanya nnyo tasobola gatta mirimu ebiri egya Buganda n'egigye ng'omuntu. Naye kino gy'ategeeza Abaganda n'Obuganda kivudde ku kutunda ettaka lya Buganda. Omwami ono yaggyemu ensimbi empya n'enkadde okusanyawo ebifo by'ennono byonna wepo n'ekyekango kyesibye ofuna kugenda mu masiro g'Abassekabaka agamu okuteekamu ensiba bw'asibe era kyeyavuddemu okufuna obuzibu yafunye obwamutuusizza okuba ng'agenda mu Mbagulumeeyo mu ggalagizayo okumukanika. Kati otwogerera essaawa zino yawandiise badde ebbaluwa n'agiwa Mukama Charles Peter Mayiga nti agiweereze Ssaabasajja Kabaka amutegeeze nti awumudde obukulembeze naye ng'ate kinasooka okusomako n'okusomola ebyabimu byategeeza nti already Ssaabasajja Kabaka yabadde munyiivu nnyo bya nsusso era ng'omukulu ono ali mu nteekateeka ya kumuwummuza omuggyako yafeesize. Kati omukulu ono ye yeesoose yawandiika ebbaluwa ng'olw'okuba tebaagala nnyo kuswazibwa bino byonna mbyogera nga bibiri tebaagala nnyo kuswazibwa yawandiise ebbaluwa yeesookayo Kabaka mbu Mayiga agitwale wa Mukama muge nti obuyinza abuzizaayo so ng'ate yakitegeddeko mu nkuba ez'enjawulo nti ye yabadde evuunikiddwa ng'obukulembeze babumuggye mu woofiisi. Kati olw'ensonga eyo yalategeeza mu n'Abaganda Lumuliro omwami oyo nti yawummudde yewandiisizza ebbaluwa mukimanye nti nno yamwolo yadde esiriro oluvannyuma lw'okuba nti ekikolwa kyeyasembyeyo okukola kwe kutunda agamu kutunda ku ttaka erimu eriri emabega wa Butikkiro owali mabega wa Butikkiro eno nno wabeera ng'ennyumba z'abaminisita ababafugira ku Ssaabasajja Kabaka yatunzeko fuuti 7 ku 8 ng'ettaka lino yaliguzizza Eagles Nest ekulemberwa omukyala n'omwami abalokole batera nnyo okubeera mu America zesementi babaakomawo era ne bazimbako ekisaakaate. Ssaabasajja Kabaka olwategedde ensonga zino mu vidiyo gye nakola ku Sunday wedde n'atuma ababaka be ogenda okulaba ensonga gye nayogeddeko yabadde ntuufu bw'otyo ababaka bagenze otutuuka bamugambye nti bye bayogedde bituufu nnyo ettaka balisibyeko ekisaakaate n'azikubamu ne zaaka awo kiwalayo banene gimuwunyira nga bweri enjogera ennaku zino nti obufere badde babukola nga tebakkiriza muntu yenna ku expose nga bufere buno so nno yensonga lwaki omwami ono mu bintu byatayagadde kuswala nga obudde bukyali wanaaba avuddemu mwaye bebuzabuza nga bafuka banaaba naye ekyo tetujja kugendayo katugende ku nsonga endala. Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda Abalangira n'Abambejja nsaba okubaluma ku matu gammwe oba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti omusajja gwe bakuwa omupiira okukwasaganya ebintu by'okukuuma Obuganda gwe bayita Kapiteni Lutwama Christopher ne munne Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga munnanga bali mu kukola omulimu gw'okusaanya buli kimu kyonna Obuganda kye badde bufuna okuva mu bintu byonna mu ndagaano ezaakolebwa. Nga wetwogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka asaba okukuluma kutu nti embiri zonna ezisinga obungi mu Buganda ezibadde zoota amasannyalaze ag'obwereere ago nga amasannyalaze gali mu ndagaano ya Ssekabaka Muteesa gye yakola nga bagenda okuteekawo ebbibiro lyonna ebbibiro amasannyalaze ago gye bava nti embiri z'Obwakabaka n'ebifo emu birina okwota amasannyalaze ku bwereere kubanga ettaka ebbibiro kwe lyatuula n'endagaano ezaakolebwa zonna zasinzira ku Bwakabaka bwa Buganda. Kati endagaano ezo zonna ezaakolebwa nti Obuganda nti embiri za Ssaabasajja Kabaka zisinga obungi n'ebifo ebibadde byota amasannyalaze ku bwereere okusinzira ku ndagaano ezo. Omukulu ono Kapiteni Lutwama Christopher ne Charles Peter Mayiga nga nabo gisimufungize batandise enteekateeka esalako amasannyalaze gonna agali mu bifo eby'enjawulo mu Buganda mu mbiri agabadde gootebwa ku bwereere nga balina enteekateeka ey'okutandika okugamba nti embiri zino n'ebifo eby'enjawulo bitandika okusasula amasannyalaze olw'ensonga nti bo nga bwe bajja okusanya Obuganda bino tebakkiriziganya nabyo. Era otwogerera essaawa zino mwenna bagala okumanya amasannyalaze gano agadde gootebwa ebitongole bya Buganda gava mu Owen Falls Dam so ng'ate ettaka kwe tutudde lya Buganda Ssekabaka Muteesa bwe yakolera endagaano nti ku kimu ku masannyalaze agavamu at least gabeere nga gootebwa Obuganda mu cultural sites zonna ezisinga obungi. Naye Wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli ne mukulu ne Kapiteni Lutwama Christopher bano basindise nga bayita mu kitongole kya Umeme ku ofiisi ey'Enankulabye basaze olukuusikuusi oba olugezigezi ne bayingira ebifo byonna ebyobuwangwa eby'ennono ne basalako amasannyalaze era ewaya zonna zikakonekitinga ne bazitwala. Mu kino bagezezzaako okulaba nti batandika okufoojinga empapula zonna nga bagamba nti buli kitundu kyonna ekiri mu Buganda naddala mu Bwakabaka kibadde kyota amasannyalaze kitandika okugenda okukola enteekateeka esaba amasannyalaze nga bayita mu nsaba eya bulijjo ey'amasannyalaze ng'abantu abalala. Era mu kino mukitegeera nti omukono okuva mu gavumenti mu kintu ekyasinze okutiisa ennyo kyekintu ekyagenze mu maaso okuba nti ne Twekobe yennyini bano abasajja okugenda okusalako amasannyalaze bawuzise bagamba nti Twekobe ebangibwa akawumbi kalamba ak'amasannyalaze. Naye njala kubuuza Wasanya Kalooli ofa kino ensi bw'ogamba nti Twekobe ebangibwa akawumbi kalamba ak'amasannyalaze
Esente zino bagenda kuzika nazo ogenda zikola ki? Era twogera byonna ebisinga obungi byasaliddwako amasanyalaze njagadde Ssaabasajja Kabaka omanye n'Abaganda mutegere bulungi nnyo. Era wasanya kalo Charles Peter Mayiga mu bino ebintu byakola eby'effujjo n'okwemulisa mu kino njalero kulya kuluma kutuko Ssaabasajja Kabaka mbotegeeza nti munnange abantu abakulwandiridde okuva mu nsibo gye wali gye bali bakusibidde nga baagala ofemo kimugunyo bo bayiseewo bye baagala gamba ng'okugabanya ettaka n'okutwala ebintu byabwe wepo n'okwefuula nti bagenda okuza empologoma ento Ssemakookiro Richard munnange butyo njala kuluma kutu Ssaabasajja nga nkutegeeza nti ebbanga lino bali bakusiba nti ku matikkira tebajja kukkirizayo bantu bangi mu lw'ensonga ya ssenyiga 19 kano kalinga kakodyo okusiba abantu baleme kukubako kya mulubaale mbukubanga bati okuba nti balaba embeera mwoli n'ekirala nga bate gavumenti okuba nti bagibuuze buuzo nti Ssaabasajja Kabaka yatuuka atya mu mberi eyo. So nga ate bwe zibadde nga programu za kujjamu ekyo ekigulira magala eddiba gamba ng'obuuma omuli emisinde gamba nga n'enkuuka bakuleetanga n'otandikanga okusimbula bizinesi zaabwe bafunamu ensimbi ne bwe kituuka mu nteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka okulabikako Buganda okujaguza amatikkira ge munnanga abasajja bano nga batandika nga nti ennamba erina okubeera ntono nnyo olw'ensonga nti tutangira ssenyiga 19 si bakibadde bano abasajja amatikkira tebagafuna mu ssente okugjako mu VIP wokka we batandika okutunda kaadi ezo ku miliyoni 1.2 ku miliyoni 2 abasajja bo n'abazaana abajja okuwulira n'okulabako okubako ekyomulubaale zibasasula naye abasigadde bonna bano abajja okukingiriza munnange babasalako olw'ensonga bate baagala abantu babuuze ebibuuzo Ssaabasajja Kabaka yatuuka atya mu mbeera eno. Butyo Ssaabasajja Kabaka bwe yategedde ensonga eno ngera wasanja bwe yavudde n'agamba nti amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka yesoose kuwonera amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka nga bwe tugaa nti wakyaliyo enjega ssenyiga 19 tugenda gakendeezaako abantu bagenda okujja mu nteekateeka eno. Butyo Ssaabasajja Kabaka n'amugamba ogunywanga n'ogufujja lumima wawugwe yaggwayo dda nandisiimye nnyo okulaba ku bantu bange mu bungi obw'ekitalo ku matikkira gange ag'omwaka guno. Kati butyo wasanya bikyamusobedde butya bwagenda okugaana enteekateeka ya Mukama gye yamugambye nti mu mwaka guno ku matikkira gange nandiyagadde okulaba ku bantu bange bonna banjegeka amaaso kubanga nange gye nvudde tewabadde wangu ate nga bannanulidde. Kati musajja wasanya kalo Charles Peter Mayiga aliyo gamutunguse alinganga enterinnya loole kubanga amala ginyola mukira okugiri okulinnya. So bw'atyo Ssaabasajja Kabaka bwe yavudde mu mbeera n'amutegeeza nti ebyassenyiga 19 gendo bigambe kabano gurupu nze njagala kula abantu bange tugenze maaso. Obutuvaawo tugenda ku nteekateeka namutaayika ate ey'okulaba nti embiri za Ssaabasajja Kabaka n'ebifo byonna eby'obuwangwa n'ennono bisaanyiziddwawo n'abalaze ey'ennamboole bweri ngenda gibongera then tugende ku bifo ebirala tuyitewo tugende ku information kuba information nanyingi obudde tulina butono nnyo. Eno y'ennamboole bataagira bakusande nga bwe tibweyimiri naye embuga ya Namboole eriko ebyafaayo bingi ate n'emiti egibaddewo gyatemeddwawo amagye ga SFC ku biragiro bya DDG Daily Drinking General ne maama we owa Enjovu Enterprises Janet Kembabazi era bye bano abasirikale nga basawa emiti gino eno embuga yo emiti gyayo gyonna gyasanyiziddwawo nga bwe mugiraba essaawa zino. Kubanga Janet ayagala ettaka eryo lyonna nga bwe liri. Ago magye ga DDG General Daily Drinking General ne mama we Owanjo of Enterprises Janet Kembabazi nga batema okusanyawo embuga y'omusangwa Namboole kubanga ettaka balyetaaga. Omondo basibiddemu abantu bangi nnyo ababadde bazze okukola emikolo gyabwe. Kati eno zino ku mbuga ezimu okwetooloola Buganda ze basaanyizzaawo. Saagala nnyo kuzannya maloboozi gano agamu. Yukulu bonna mama Fina bonna bayaayi. Ndoza muwulira. Bonna baafuuka bayaayi mama Fina tebakyali bantu. Bannange. Kati weebuuza kakati ddala olusozi lunene.
Gulabira ddala nga gwawe yabo. Wallahi tekiyinza butakuluma. Tugenda kuyita mu makubo budde tulina butono. Njala bbalaga kuba information nanyi gijjera musoko muwulire. Njala bbalaga katono nnyo tugende mu maaso kubanga embuga za Buganda ezisinga obuzisaanyizibwawo. Ezo ndazi zimu ku mbuga za Buganda n'amayinja ag'obuwangwa n'ennono byonna biri mu kusaanyizibwawo byonna. Ndowooza owulira n'abantu bakimanyi. Ndowooza muwulira n'abantu ekintu bakimanyi Ssaabasajja Kabaka baamukuba obutwa. Kati gwe ovaga mbu Kabaka si mulwadde. Izibaawo muwulire ebyange. Ebigambo si byange mujja bitegera byonna ebigambo bino. Njala kuyita mu makubo budde tulina butono ate video budde tulina butono. Ezo nambuga za Buganda zisaanyiziddwawo. Ensonga zino twagala tukikuuseemu abo ensonga abamu. Kya mukulu Lumbuye ffe tuli wano eno ku mbuga ya Maama Nnaalongo kyeyitabya eri ekalagala tuli wabweru naye mukama wange eno yagaddwa omukyala Nnaalongo Katongole era embuga eno yiddu. Obudde tulina butono nnyo so njagadde obategeeza ebintu ebyo then tuleke tugende mu maaso bulungi nnyo. Alright, kati awo mutegeddewo bulungi. Mutegeddewo bulungi nnyo saagala kulwawo so nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka. Taata yonna gy'oli nze musajjawo Lumbuye. Sigenda nnyo kulanya oba kutambula. Nene obwomboefu bw'ekitalo nkusaba oteekewo akakiiko akanoonyereza ku baani abali amabega w'okusaanyaawo embuga zaffe zonna ez'obuwangwa n'ennono ezisangibwa mu Buganda. Kuba kano kagendere ng'omukadde akogga nti bamagulu meeru bo bakyalina ebintu byabwe ffe ate bye bakadduganda n'Abaganda bisaanyiziddwawo. Abaana Abaganda bangi bali mu kubonaabona okwetoola ensi yonna nga balumibwa empewo. Abasajja n'abakazi bawuliddwako emirembe nga balumbibwa empewo ezitakyalina wadde wezeegeka luba. Ebibira byonna bisaanyiziddwawo, emisambwa giri mu bbanga gitaayaaya, emizimu girumbye famire, n'okutoloka kw'omugga Mayanja n'okutoloka kwa Katonga konna kuvudde kuba nti empewo ziri mu bbanga zitaayaaya. Buli empewo ziba nga tezitudde wamu Obuganda busaasaana n'Abaganda basaasaana. Butono wonna mulondo kw'otudde eyuugayuuga. Ate bw'onootuuka bw'onoowulira ekiri essese mu basese ate kyo kitokota si kisaanikire. Embuga zaayokebwa bonna abakongozza entebe okutulibwako empewo munnange bali mu kuwunnuuna emigo gy'abakubwa abalala bali mu makomero basibiddwa. Ekisinga okukwasa nnyo ennaku nti n'abakadde abali myaka 9 abadde balemerako bonna amagye ga Yoseri gabatwala bali mu kkomera. Osiba otyo omukadde emyaka 9 gwa musiba nga oli wa myaka 27. Mukimanyi nti ensi ezisinga obungi zifuna ensimbi mu byobulambuzi. Mukimanyi nti ensi ezisinga obungi zikola empewo zaazo na buli kimu kiteredde nga bakirina okubeera. Naye mmwe abatamanya ngamba bali mu kabano akali emmengo mutubeeredde ki? Era Ssaabasajja Kabaka njagala okukuluma kutegeeza nti waliwo n'omuze ogw'amayiga n'akabinja ke gwe baateeka emmengo okuteeka ensowole mu bika byaffe
nti ennaku zino n'okutambuza olumbe odutuusa ku bajjajjaffe mbika kifuuse ekizibu nga mufuusemu ne babbulooka kati abatuulusooka okubuuza olumbe luno lugenda kwabizibwawa omusika yaani ebyapa n'ebiraamo biri luddawa guno omuze gutandise ku mulembe gw'amayiga so nga atedde okwabya olumbe kwabanga kutegeezaako omukulu wa kika omukulu w'olunyiri n'owolujja okuba nti bagenda tulamika butya omusika wassibwako na mirimu ki gy'agenda okukola naye kati ennaku zino ntegeezeddwako nti ogenda okutambuza olumbe bakutuma ensawo ya sementi ogijje ettololo ogiteeka mu kibinga e Masaka ku mutwe kubanga kifuuse ekizibu olw'abajjajjaffe abayita bajjajjaffe ensowole ezaateekebwa mu bika nti kati n'ogenda okwabya ennyimbe n'okuzitambuza kyetaagisaako okuwandiika ebbaluwa ng'ogenda obbasaba ate olina okuleeterako ekiraamo ky'omugenzi kye yaleka ne kubanga kino kye banoonya kyonna abasajja bano abaaka bano banoonya abasajja babafudde ebiramu ebibalese bisoma bitya bagabe batya ebyobugagga byabwe amataka gali luddawa balina kaki kale Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutuno okutegeeza nti Obuganda busaanawo naye ng'ate abantu abatudde Mmengo si be batuufu nga bwe kutegeezezza nti Abaganda batuvumye nti Abaganda tuli bankwe ne bwe nakoze okunoonyereza ngenzo kizuula nti singa ebyogerwa byali bituufu Obuganda buno tebwandiwezezza myaka 10 gye bubadde bwandibadde bwagwa dda naye Obuganda butandise okubaamu enkwe wano mu myaka gya 1960 okuyingira ddala 1960 nga tumaze okuyingibwamu akabinja k'akabano bano abasajja baserwajja okwota basinga nnyirimu entannama abajja ne tubaseebeza nga bazze ne feesi ennenyamivu nga beetaaga obuyambi buno twabawa amannya gaffe ne bageetuuma ne badda Muliro bakajjalaga kaamwe gye tudde ku malaalo gy'obeera nti munnange gwotuddeko teyali muntu bano bavudde mu kwetuuma amannya ne bakola ebikolobero ne batulyamu enkwe nga nakati wetwogerera abasinga obungi batulyamu enkwe amannya ga Kiganda wewava enjogera egamba nti Abaganda bankwe naye nga singa Obuganda bwali bwankwe Obwakabaka bwandibadde bubeerawo emyaka egyo gyonna okulwanyisa omuzungu okutuuka olwaleero Ssaabasajja si bwe kiri tulina enkwe ezengeezeetuuma amanya g'Ekiganda abakola ebikolobero by'okutta okuba abantu ku mataka okuzaala mu bannyinaffe n'okukwata kubanga mu Buganda ekikolwa ky'okukwata omukazi kyalinga kivve nnyo era nga bwe bakwatanga nti okutta omukazi gwabanga musango ne mu kabano gurupu okukwata omukazi si musango kubanga ne mu byafa byabwe ne mu buwangwa n'ennono nti okweyambisa omukazi nga si musango olw'ensonga n'obanga ng'ogenza okukyala ewa muganda wo kasita osangawo omuggo kasita osanga muganda wo taliiwo nga tosanze na kiraga kyonna nti waliwo omuntu ali mu nju ng'oli waddemu okuyingira mu nju ya muganda wo ne weegazanya nga bw'oyagala kasita oleko omuggo ebweru obuwanga bwabwe kati okukwata si kizibu kyabwe era bo ne mu buwangwa bwabwe okwagala nnyoko oba okwagala mwannyoko si muziro so nga ate mu Buganda muziro kati tukuumiddwa n'okwetooloolwa ebikenembi ebyakabano gurupu bituleetedde ebizibu n'abasajja abalyankuzibu abali mu kulya okusaanyawo eggwanga Buganda basajja Baganda abasajja bali mu si basajja Baganda bakabano gurupu manya balina ga Kiganda bonna babuuza ensibuko yaabwe entambula yaabwe nga tetegeerekeka bwe batakoma ku kitaawe eyinza okuba etandikira ku ye naye ng'amannya alina ga Kiganda kubanga Abaganda nakabala munnange abasaba mazeewo Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira era nkuloopera nti munnange teekawo akakiiko kazze ebyaffe otherwise bwe tunaba twetuddeko Obuganda bwandisaanawo era ne bufa ttoggenga entungo kubanga ebintu bino tubimanyi nti Obuganda butuddewo ku nnono bbiri ez'obuwangwa n'ennono weponentamu etudde waggulu ekingirizibwa buli kimu ekyetaaga okukingirizibwa bwe badde obubaka bwange kati tugenze mu firimu eyandeese olwaleero naye era nga nkyali ku ekyo buli mwana ow'obulenzi yenna ng'oli Muganda noba nga tuli Muganda naye ng'okuliziddwa mu Buganda wulira ebigambo bino si byange naye nga nabibagamba dda ne mwesuleegwa naggamba mu nzita entuufu Yoseeri gyali mu kuttamu abaana ba Buganda mulina kye mutamanyi muwulirize bulungi nnyo Yoseeri ne kayinja kaabwe kano kabasajjira olujja okwoota basse Abaganda abasinga obungi nga babatta mu ngeri eno njagala ombuulireyo Muganda ki akyali mu magye nga genero golooza abalwana olutalo luno bali basajja Baganda lwaki essaawa zino tebaliiwo bakosa system bweti babakubanga obuwuni mu nsiko babagemanga nti babagema obutafuna ndwadde mu nsiko babagemanga ddagala ffu eryalinga mwaka wa kasiriimu bwe baavaayo nga amaze okuwangula olutalo wennyini ku Bulange Mmengo bayitanga Bulange Mmengo owasokero ekitebe ky'amagye babayitanga obbagema era babakubanga eddagala eryalingamu buwuka
kyovola nti otogerere sawa zino teri munnamaje muganda ategeera nga ina Windows akyaliwo bonna ba Dragon Nyanzi baserwanga lwanga bani bakatawu tusimayi bani bonna abasinga omungi bafa kiki ekyatuukawo kubanga Museveni yamanya alina okubatta kati sawa zino bazze kubazzukulu babatisaki babatisa obutwa babatega accident babateza abawala bali mu Uganda bagaba ebiwojjolo balinga bagaba flyers gwe mwana mulenzi ali ekyo ng'oyagala nnyo okugula zip nga togenda kwetawuluza ogenda kuliza obubaka buno nga Kabano group ekola omulimu guno nga mutendeke baguwa butuma bulungi nnyo era mujja kitegera kati gwe mulenzi gwe ayagala okujja ebiwojjolo abagenda obbibawo bali kubanga batuma commission bali 5 okuddagula okwetoola Buganda yonna bakola emisana n'ekiro tebaliko buzibu balinga nsenene kasitoji kwata lwakiri kulekera ekiwawatiro obekuletera okugulu negenda kati njala mumpulirize nnyo bavubuka mmwe abambula empale nga temugenda kwetawuluza abawala abali ku mission abakabano abawo ekiwojjolo ku bwerere bweyagalidde wonna babasanga bifo bino wammanga babasanga mu bibanda bya filimu babasanga eno gye mugenda okubojjera enguliko kati Luganda ng'ajugira lungi nnyo kabaddire mukale akabinja kabawala kano kabasanga mu bibanda bya filimu kabasanga eyo mushoze mugenda muje mugenda okubojjera enguliko okubojja enguliko mukumanyi kwe kusala dance oba okuzinamu kwe kubojja enguliko kabasanga mabala mbinywere gye mugenda okunywera entabaza bakadde kabasanga ku mikolo kabasanga mu kifo kyonna eyo mwakeedi ludda wane mbyalo ne trading center mu kuteekako simayiro tebalina muntu amukwatira nsawo kubanga bo gwe mulimu gwabwe gwabatuma ndi buli kalenzi konna kwolaba akenkanamu nga kepankapanka kasita kakulaga simayiro kawe simayiro nga teriko wadde asasula kati mumpulirize mu balenzi mmwe yonna gye muli oba oli bweru oli mu Uganda muwulize bulungi nnyo kano wetulaga mugenda kutegeera leero mbaletedde omukyala ali mu Kabano group ng'one bitundu bikwata ku Ntebe Road wonna alisaasizeewo kiwogera kigabira bwerere ng'ate alina professional mukyala musomesa kansulenti mukyala Sharon Kakulu ono ba ku video eno kulema n'agikusalira gwakako kaweddemu mugenda kudda kansoke mubalage mwena amanyi omukyalo ono nga muuje ekiwojjolo genda ewammwe obalage oba nakusimira oba muyita Sharon Kakulu Kabano group nyeda baga ebifaananyi nza nyine information nze wange wano saagala abantu bagenda kufa bintu bya kisu folder nga teyeggula kikyate what's wrong ono baba bakako Sharon Kakulu eyo basime oyo Sharon Kakulu ku luguudo lw'Entebbe ngenda bazanyira information oyo yali mu Kabano group era ya confessinga omulimbago muwa wali tukyagala kuseka kati mission bala abantu balina mission ya kutta baana Baganda na bantu bona basangibwa mu Buganda oyo Sharon Kakulu mukugaba ekiwojjolo talina yamukwatira nsawo atakuwerako bwetayagala kumanya yoyo Sharon Kakulu muwudde bulungi nnyo kati njagala kuzanya information yeno nga ndaba gisimufungize mulyoke mutegere nti babasse mwena basinga obungi anti mwagala kusiba zipu yoyo Sharon Kakulu mukazi Munyarwanda ali mu Kabano group abagaba ekiwojjolo nga tekuliko wadde disiti gye bagaba bino bigenda mwene eri abasajja Abaganda wuuyo njala mubongeza mugenda kulya mugenda kutya tuleke tugende ku information entufu eyandeese aya bas mwagala kuwulira bulungi nnyo bebali byonna byotuusako engalo bebali byonna byokola emirimu gyotuusako engalo gyonna ne bannayuganda bonna mbalamusizza onansonyiwa sigenda kwogera mannya gange sigenda kugamba buli kimu kinkwatako naye mu Uganda ndi munnayuganda sobola okunteeka mu tuluba ly'abamawulire yadde nga nayo sidiringirayo nnyo naye eno information gye njagala okunfaminga eri bannayuganda saaba bagitegeere ddala ekinjijeeyo bingi tubiraba kiki obiteekayo obigamba bannayuganda naye ffe tubiraba njagala kwogera ku bintu bibiri tica ne bannayuganda olina ensonga gyebayogerako ey'okujjanjaba ey'okugema abaana okukuba amadagala amafu ago mafu wapositingako essomero erimu n'oliteekayo essomero liri awo najja nankumbi kakati era mu kitundu kyekimu njagala n'okuwa kino ekintu ekyokubiri lwakuba abantu bawa information bagitwala ng'ey'okusaaga
Tisha oyogera ku nsonga y'Abanyarwanda okujja okweyogomeza mu ggwanga erya Uganda n'okutta bannayuganda n'abaana baffe. Tisha kino nze kyenkugamba nkirinako obukakafu nkirabyeko era byonna ngenda kubako bitukola ki betwogerako mu kabokisi. Tisha ono omwana w'obuwala bamuŋŋamba kutwamulaba alina wakolerawo mu bitundu by'omunajja nankumbi omwo salaamu omwo mwakolerawo mulimu essomero lyakoleramu. Essomero mwakolera muwala Munyarwanda naye omwana atambuza akawuka nensalawo nnoonyereze ono omwana nnoonyereze ku ono omwana ddala kituufu laba ate woovaayo naawe n'olabula eggwanga. Naye era bannayuganda tubirabanga abatabiwulidde n'abatabirabye. Omuwala ono ngenda mu mukwana manya omulimu wakola njagala konfaminga bigambo byoyogera ngenda mu mukwana neseetinga ngende mu mukwana aba afuluma nnyuka bw'ati omuwala oyo ne mwekiika mu maaso nga sinnaba nakumugamba nti hello oba wati oba ki yampeerawo smile nga ne wooba oli otya okukwana tutya nga ne wooba otya okukwana ogenda bugenzi maaso kuba yaba akuwadde ekkubo nakyo wakyogerako nti bo tebakulwisaawo. Kakati ono omwana Omunyarwanda ono mwana muwala Munyarwanda yakeebaka n'abavubuka wakoleraawo ku ssomero kwasomesa abavubuka bali 7 kakati mmala okumanya ono omwana ge ddala kituufu kakati tekyawulira ne bannayuganda nga bawulira. Omuwala ono ansaba ennamba nga simusabye yiye naŋŋamba ngenda ku bwangu naye mpa ennamba yo I will call you nampeerawo ne haaga nankubira ekiro era ekiro kyennyini naŋŋamba oliriddawa ajjinza nkutule oba okitegeera Tisha nensikamu neŋŋamba ensonga ya Tisha erabika ntuufu era nenkakasa nti ntuufu. Tisha nenseetingayo mukwano gwange agende tukonfaminga eddala oba ddala kituufu ono omwana agaba ekiwojjolo nempitira mu mukwano gwange gwenkola naye emirimu gino we tugikola nemuseetingira omwana nemuwa ennamba ye olunaku lwe yamukubira yagwirawo naye mu mukwano teyamukaluubiriza yadde n'akamu n'akeddagala lwakuba ekyomukisa omubi ensobi gye yakola ate nga namulabula nemulabula nemugamba tuuze newebaka ku mwana ajja kukuwa. Omwana yeebase naye emirundi egisoba mu 5 era yagenza okukitegeera nti alina siriimu kano kennyini kamwatulidde nga kamaze okukakasa nti ono obulwadde abufunidde ddala yamwatulidde ddala n'amugamba owaayi nnyina siriimu ngenda omire eddagala n'amugamba era nkuyambye n'okuyamba okugamba abalala sibagamba. Kati omukwano gwange yafunye siriimu yakiŋŋambidde n'agage era essaawa zino Tisha leero lwa Sande enkya ku Mande tugenda mu ddwaliro afune empekizi za siriimu afune ARVs atandika okumira yafunye siriimu kuba yeebase naye okumala emirundi 5 egyeyawulidde nga beegatta paka we kamusiize siriimu ne kamubinkizaamu bulungi kati yali yapooca na siriimu ayagala nakufa ayagala nakwetta. Tisha nze nvuddeyo kwogera bino nga njagala kutaasa konfaminga bigambo byo nange kennyini munnayuganda ntaase bavubuka bannange nze ndi muvubuka naye omwana olwakitegedde n'ayogera byonna nze kennyini nenfeesinga omwana nemubuuza nemugamba naye lwaki okola kino n'agamba naye it's a mission baagala kujjawo fifi kuba tasobola kuwa atali Muganda oba munnayuganda bano Baganda Basoga ibwatu we yaŋŋambye Baganda Basoga Banyankole bano abatagala abaagala enkyukakyuka n'abantu bano ababulijjo bano boolaba nti bannaddiini amawanga amalala agaaga abeeri yonna Abasudaani bonna abalugwala bonna abawa naye omunya yagamba mission gye babatuma babagamba Munyarwanda tamuwa era nabo bakimanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati Tisha mbadde nsaba nze nange okkirize nga te ku ddoboozi lyo ndabule bavubuka bannange mu Uganda mwewale ekitonde ekiyitibwa Ekinyarwanda. Bano balina siriimu
batambuza obulwadde onkugambye ono yabufunya kakasiza nti abufunya ayagala nakwetta nze muliko lwakuba sigenda kwogera kifo mwe nze muliko so n'olwensonga eyo teacher nsaba n'abantu ongerera okubakakasa abalowooza nti ebigambo by'ofulumya bya bulimba nze mmaze okukonfesinga ensonga nzibawadde abeekuuma mwekuume abaagala okufa mufe ensonga y'abaana okubawa ebidagala ebifu bikyatambulira ddala ne munajja nankumbi omwezi ogu infact bakyali namu abasawo bakuba amadagala abaana ebifu nze bentaasizzaako mbataasize era nga mbagamba baganye bataddeyo emibiri gy'abaana baabwe bagikubi amadagala naye abaana abalwadde tiki ekikulu ekyandeese si kyebyo nnyo ekikulu kuba kino nakyerabiddeko n'agange omukwano gukyatuuse ku mukwano gwange kennyini nfanfi yono yafunye siriimu omwana yamuwadde obulwadde neyanziza nnyo tisha ebyo muwulidde si bigambo byange bigambo ya munnayuganda eyamize piina agamba ekiba kibe era ngenda okuzanya amaloboozi ge gano nga nzikiriza okugakozesa kubanga mubasinga omungi mulina akatengo abantu abasinga omungi tebakyalina akatengo tebakyatya ensonga bagenda zoogera kubanga bw'osirika ofa ate ne bw'oyogera ofa kati bannayuganda mwenna abali eyo nga gobasika kutu ne bakwanguya kitegeere nti waliwo enteekateeka namutaayi kava omwange ey'okubatega abaana bano babasiiga ekiwuka obulwadde gye buli ate nakino bakikola okuva mu nsiko nga bajja batta buli muntu yenna omunene mu magye nga muganda n'okutuuka olwaliro kino bakikola yali nteekateeka yaabwe era ye nteekateeka y'emu njala kubuuza go mu magye ng'oggyemu Katumba Wamala gye nekyobulala obumanyi magye ga Uganda naye bano bonna bali bajje n'abasinga bonna balwana olutalo mu Luweero nedda enteekateeka yiino ey'okusetinga abakazi mugiwulidde bulungi nnyo okuva mu 1980 n'okutuuka kati bakikola bano batisa obutwa bakozesa abaganda bano abaana abawala okubasiiga obutwa okubawa ebiwojjolo ne mufuna obulwadde batega accident eza buli kika ez'omuzirabiddeko bulungi nnyo bakola okugema okwa buli kw'ekikungo naye nga basinga obungi bagema ate bafunayo obulwadde n'ebintu bingi nnyo nga kino bakikola mu Buganda Busoga Bunyoro kansuye nti mukitegedde bulungi nnyo sawa 3:7 kati information ndowooza ekwatagana n'ebimuli mulange Mengo ewedde kati tugenze ku general information eno njagala buli omu weesibe 2 owulirize bulungi nnyo naye ndowooza nga sinagenda eyo kugenda ku general information kansoke mpisewo n'eno alright kansoke mpisewo n'eno kuba naye erikwatagane bulange Mengo nabo muwulirize bulungi nnyo njala kutegeeza mwenna bannayuganda n'abaganda okusingira ddala waliwo enteekateeka namutaayika ey'okusaanyaawo olulimi lwaffe Oluganda mu Uganda Kulwasatu olwa wiiki eno yennyini gye tukuba oluku emabega akabinja k'ababano bano nga kakulembeddwamu Mama Njovu Enterprise Janet Kembabazi batudde mu nyumba y'abanoonyiboobubudamu e Nakasero ne bafuna meeting era nga yakulembeddwamu n'ababano Janet Kembabazi Mama Assassin mutabani waabwe Didigi Dere Drinking General Muhoozi Kanyero Pama Muhoozi Lago Mwengu utali muddekende kwabaddeko son of a bitch kubanga talina kitaawe Audrey Kulwabwogo you were son of a bitch because the public has been knowing that you belong to Sam Kutesa as he is your father but he is not your father you are just adopted so Audrey Kulwabwogo you were son of a bitch mwana wa malaya abonye eggwanga mwabaddemu mwana wa malaya Lwabwogo mwabaddemu ne muwala wa Yoseri gwe bayita Patience Lwabwogo yabadde mu meeting eno mwabaddemu Lwabwogo yennyini mwabaddemu Yoseri Karugire mwabaddemu Kiriwakuwanuka eyazze ng'obudde bugenze NAMAYANJA tiyasobodde kweta mu meeting eno ku bantu abadde balina okubeeramu yabaddemu bulungi nnyo kiki ekyagenze mu maaso mumpulirize bulungi nnyo kiki ekyagenze mu maaso mu meeting eyo naye nga sinagenda eyo kuteeka kintu ekyo kansooke mbabuulire bulijjo mwebuuza abantu batulisa akakanja n'atuka okwogera n'akinnambuka bajjawo obuyinza buno mwattu muwulire bulungi nnyo abasajja bano bonna baakabano gurupu abatuusi abajja okusaanyawo eggwanga batalina nsibuko
Bw'otunulira David Bahati omusajja Omunyarwanda wedde atonye Moli talina kitaawe wadde jjajjaawe ekijja twasiibuka. Tunulira Frank tumwebaze musajja Munyarwanda eyava mu refugee camp mu bitundu by'e Bunyoro talina kitaawe wadde nnyina ku ggwanga Uganda. Yoseri kye kimu. Tujja ku Odrek Lwabo gobadde mmanyi nti mwana wa Samu Kuteesa wowe waisi mwana wa Kuteesa naye yalonda bulonzi mmomboze gye yasanga mu lutalo n'akuza era n'aweerera kati ye tubaddeko eyagwera amafuukule n'okusaanyaawo kumbe naye mwana wa malaaya omulondo bulonzi. Odrek Lwabwogo nkiddamu you a son of a bitch mwana gwa malaaya kuba tolina address. Ono talina family. Omwami ono asasuliddwa ensimbi empya n'enkadde ogenda okusoma era yasomera mu Uganda bw'amala mukulu Samu Kuteesa naye nga naye ensibuko yo etankanwa n'amutwala okusoma mu ggwanga ery'Abongereza era gye yasomera diguli ye n'eddala n'avaayo. Mu kudda mu Uganda yasooka kukola nga RDC wa Museveni mu bitundu by'abaserikale ga Uganda eyo gye yava ne batandika omusembeza omuleeta okutandika okukola divizo mu gavumenti. Mubadde mwebuuza amaanyi agakozesebwa mu bizinensi ezimu gavaawa kumbe ono omwana wa malaaya Odrek Lwabwogo yali mu mirimu gino. Bizinensi zino wammanga omukulu ono mwali mulimu amata mulimu ebyennyanja embooka eziba kuba ku myalo gyonna mulimu ebyennyanja mulimu ennyama mulimu n'ebitundu by'abantu eby'omubiri wepo n'ennooni. Odrek Lwabwogo y'omu ku bannannyini bizinensi ezo abaziddukanya. Kuteesa abali musomesa n'amusembeza era bamupangira muwala wa Yoseriti Bahabura tabasira mutano wa Kalekezi ono gwe bayita Patience Lwabwogo n'amutwala naye ng'ate Patience yayina bbaawe mu kusooka kambyogere. Bwa Patience okusooka eyali amuja ekiwojjolo ye yali mukulu gwe bayita Dash Kananula. Dash Kananula yasooka okubeera bba wa Patience era n'amubiikamu n'eggi ery'omwana waali. Bamala bobikamu ejji n'omwana waali mwomonno mu kumubikamu ejji muyamusiigira n'empitambi egyo sijja genda gye bategeezezza. Kati ne mulaba kasajja ako ne kasugumbiza omutono kaabo n'okkambola nako bambikayo n'ebizibu byako. Nabagamba eyo famire erina ekizibu kubanga ono gwe muyita first daughter oba second daughter bambi naye Dash Kanadula yasooka omuwujja ekiwojjolo kuva Bungereza ono agenda okujja ng'ali mu second hand drive mwavu second hand car gy'ali mu kuvuga. Nabagambye nabatambidde we approaching omwezi ogw'omunana ngenda kubeera mubi nnyo. Tugenze maaso. Kati mugenda kulira enteekateeka y'omwami ono mazoba bategeeza nti alina kyali history we tamu favoring kubeera mu Uganda. Ngambe bagambye nti kulokusatu lw'wiiki eno abakulu bano baatula ng'amanyi nga bamenyedde ng'enteekateeka yaabwe namutayiika yeeruwa wuliriza ogunywanga n'ogufujja. Mu meeting eno gye baatudde bakkiriziganyizza Lunyenge enkuyege nti bagenda kukola ekintu kino wammanga. Muwulire baganda bange mwenna bw'osanganga enkuyaje ng'eri mu kugamba mbwe manya oluzungu era olwogera loddusinga nnyini lw'omugenzi Queen munnange yovumanga buvumi mponga byoya kubanga tebakimanyi nti ensibuko y'olulimi n'okuwuma kwalwo kiva mu gwe kennyini alwogera so si nnimi ngwira. Tusimbudde. Wetwogerera essaawa zino mu meeting y'abakabano bano eyakulembeddwamu Janet Kebabazi Mama Assassini nanyini Njovu Enterprises bakkiriziganyizza Lunyi nti bagenda kutandika okulaga abaganda langi entuufu etya. Bakkiriziganyizza Lunyi nti Oluganda bagenda ddujja mu curriculum ya Uganda bagenda ddujja mbatya. Wuliriza naye kino tekinnewuunyisa. Mama Njovu Enterprises abaganda bakutuusa wozimbidde ebigere ne wofunidde envi ne sente zotandika osokwebika nga tonayogera zitwala baganda. Tukimanyi toyogera nko kigambo wadde eky'Oluganda era bakuwunyira ziizi naye nga singa tebaali baganda munnange enjovu ezo tewandizizimbidde mu nju ne wootudde wennyini waliwo emisambo gya Buganda wootudde awo entebe. Kati maama bwobanga owalana olekanga mwezi n'akuzza si gwe asoose si gwe first lady yakasuula awo babadde bangi nnyo. Kati gwe bolowooza nti simanyi first lady Njovu Enterprises gwasembayo maama ogenda fa place ofe kubanga tebagenda kukubagira mulawo olojja tubuli ova olw'obuddo. Munnange ne bateesa nti olulimi Oluganda bagenda ddujja mu curriculum ya Uganda oba mu education system ya Uganda by all means. Era nga n'okutandika omwezi katugamba ogw'ekkumi oba omwaka ogujja
yeke nyini n'enkweze engezi zigenda kujja zigambe nti Oluganda terikyakirizibwa mu curriculum ya Uganda era ne masomero kiyinza okubanga okwogera Oluganda kiyinza okuweesa suspect oba okubisa ekirabo kyo ekizibu kyonna mu ssomero kubanga bo ekizibu kyabwe tebaagala kuwulira kintu kye bayita Muganda nenjala kubuuza wootudde bayitawo batya otudde mu Buganda woosula bayitawo batya bayitawo Ntebe ene woku bayitawo wa Nakasero ettaka lye Nakasero litudde ku ttaka lya Bwakabaka ettaka ly'Entebe litudde ku ttaka lya Bwakabaka era nga kuliko ne share eya kika ky'Emmamba awo si wamweri e Rwanda nkujjukizawo si Rwanda ate si Ruhama no that kind of stupidness and hopelessness and cow mentality which you share together with your husband, which led him collectively with his fellows previously who came out and said that Kampala is not located in Uganda. The same cow mentality you are using now that you are going to abolish Uganda. How dare? And how are you going to manage it? Use your head before you utter anything. Genetic Baba's Mama Assassin, Njovu Enterprises. Otudde mu Uganda, wosula ku ttaka ly'Abaganda, wotadde enjovuzo, n'omuntu omukalu okukulinga ng'endebe ya kasooli kati golooza nti osobola okujja buli kimu temujja kusobola. Gwe nebba olumu alotako nomuga nti Kampala tali mu Buganda naye ng'ali luddawa. That is what we call cow mentality. You don't think before you talk. You need to think before you talk. Mu Kampala tali mu Buganda ali wa nnyoko. Ginete ne Museveni mwagira Kampala tali mu Buganda ali wa nnyoko. Kali mwagala kujja Oluganda. Mwe kalata kamanyi nga mukatutte ku level ndala nnyo kale tugenda twogera tulubatamye mumbere mu kampu ya mwe nga mwogera olunyankole mu olunyalo mwogera olunyalwanda fakka olunyankole mu luveeko temuli banyankole olunyankole mu luveeko batira muli banyankole mwogera olunyalwanda mu period mu luteekewo bulungi nnyo mwogera olunyalwanda tetulina kuddebwa mmwe buli kintu kibaako entandika ne mwogera olunyalwanda lwammwe temutegana lunyankole kubanga olunyankole sirwa mmwe temuli banyankole wawulula mbweno mwogera olunyalwanda lwammwe terwayagala bakwatako mu State House ne bwe mufuluma mu public mujja kwogera Oluganda by all means ate mujja duulira ne video zino muzirabira ku oli kati mujira bade mujiro mu Uganda n'okuba yambo baddiza mu Luganda Mategeeza International Committee ngagisunirako katono nnyo just nenga njagala bibaga mu Luganda kuba olulimi lwasobola okubabula ne mutegeera mmwe tugenze mu maaso mu Kampala tali mu Buganda ali wa nnyoko ali nkaye ali wa nnyoko program eno eyokuwera olulimi Oluganda egenda kubeera zezimu ku program Odrek Lwabwogo n'ejereze bagenda okuddukanya era nga waliwo program gye bayita program gye bayita Destroy Uganda Forever. Program eno eri facilitated by the State House. Mugenda kutya baani abagirimu. Program eno Destroy Uganda Forever egenda kubanga managing wa Janet ne Odrek Lwabwogo era eri file ziri sanctioned. Kati mu bintu bagenda okukola no bamanga baga nti Destroy Uganda Forever program eno ejja kubanga eweebwa ensimbi obuwumbi 11 esente zayise era weziri. Obuwumbi 11 bagenda tandika okwogera ebigambo ebyo masomero bategeeza bakulu b'amasomero bajja kujja ku TV ne ku radio kubyogerako kati balina n'enteekateeka nti TV radio station zonna ezinaabazogera oba okuweereza abantu mu lulimi Oluganda zigenda kuwandiikibwa ebbaluwa ez'enjawulo ng'abategeeza nti bwe mba temusobola kukyusa programu zanezozza mu Luzungu oba mu Luswayiri tugenda bateekako omusolo muyitirivu mwesonyiwa okuweereza programu Luganda kebere radio kebere TV
ekyo TV radio mukirindirire era ebbaluwa zijja kufunwa mujja ziraba all this year or next year unless nga mugenda kisazaamu nga bulijjo mukirindirire TV radio station bagenda bagamba bagenda kubongeza omusolo nga bagamba oli TV radio station yonna eyogera mu Luganda bagenda jibinika omusolo okulaba nti bo balemesa okuddamu okusindika oba okwogera obubaka bonna oba programs zonna zogera mu Luganda mukirindire bwe kinaba kitukyuseewo then nga bajja kuba kigiyewo tugenze mu maaso. Ekigendero kya Mama Njovu Enterprises n'abantu be era mu programu eno eya Destroy Buganda Forever mulimu neeyita omulangira Kimbugwe ow'Ebungereza naye nga tesimulangira y'omu ku bakabano group mwali era nga chief controller we ye mukulu Odrek Rwabwogo era janategeza public omukulu oyo Kimbugwe Live is a well-registered spy agent are financed and controlled by the Ugandan embassy in London or UK. Nchidam mu programu eno Destroy Buganda Forever e controlling by Jenne Edric Rwabwogo n'omu ku bantu abagirimu yeeyita omulangira Kimbugwe ali Ebungereza era nga registered spy are financed and controlled by the Ugandan embassy in London UK. Njala bobuuza ebibuuzo bino wammanga bukyanga agamba nti ali mu struggle mwali mulabyeko nga azze okwekalakaasa mu kukalakasa kwonna okubadde mu Bungereza tekubaddeeyo yali aorganizinze demonstration n'emu nedda wadde activity yonna ey'okwekalakasa kweko nga zisaba kyakyo tabeerangamu naye ng'ate agambwa ayagala alwanyisa Museveni no oyo mukozi obukozi wa Museveni namuganda walutinkudde waluvudde ku ntono tugenda dutandika mpaka walukolezeza kamanyiro kasusse twali twakwesonyaga ebintu ebimu twabivaako oli bibatu befere bantu bo ne kati walugulidde ku pata tugenda kutandikako bulungi nnyo tetwagala nnyo kuwa airplane amaanyi naye tugenda kutegeeza kubanga oyitirize ekisokera ddala ndowooza kansoke mpumuzeemukko wano kansoke mbale okuyisaawo kano ndyoke nkukwateko ggwe njagadde bapu yabo mbere nga mulindiridde. Janet Mama Njovu Enterprises ayagala ku blockinga Oluganda luve mu education system era nga agenda kikola okulagira Minister of Education ne UNEB okutandika okussa olulimi oluchina mu system nga lulina okusimbwa mu Uganda yonna nga lujja kuba lugoberera Oluswayiri naye ng'emabega waliyo Olunyarwanda nabaga abantu bali bagenda tandika okuvaayo wansi gye beekwese mu bitanda batandika obbalaga kkala zaabwe entuufu nkiddamu. Janet agenda kuvaayo alagire Minister of Education ne UNEB okutandika okusomesa Oluchina ku buli all level mu Uganda yonna nga lugobererwa Oluswayiri n'Olunyarwanda emabega mpola mpola kubanga bamaze okukola enteekateeka kati abantu bonna bagenda bafuuka ba HMs abasinga obungi bonna bakabano group program ejja bbanguyira kati mu kino kyonna bagenda bakakikola nga bagezaako okusaanyawo Oluganda mu ngeri yonna ebeesoboka. Odrok Rwabwogo yagenze mu maaso n'agamba nti radio station zonna nga bagambye mu Uganda zigenda tandika okuteekebwako akazito n'emisolo egy'enjawulo okulekera okukola program eziri mu Luganda basobole okuba nti balujjawo nga bwe kirina okubeera. Ne bw'obuuza ayagala okujja ebintu bino omubuuza jajjaawo yaani kitaawo yaani tasobola mukubuulira wabula kuleega mannyo nagateeka kungulu ng'ebikumbi bya tulakita kyamanyiiko kyonna kye basobola okukola ekyo. Kale n'olw'ensonga eyo y'oyo mukulu nga bwe babaddewo ne bagamba nti bakola omulimu ogwo. Kati wano wenjagala tutandikire ku mukulu ono saagala tumale budde. Mukulu ebbanga lyemaze ku social media ngenza ku Kimbugwe Live amanya ganze Lumbuye sina kintu kiduduma bobo yagala information enkwata 100% enamba yange eri open 24/7 tekisooka. Ekyokubiri mbadde mu politics wa Uganda almost for 25 good years nga mumanyi bulungi nnyo kuba nasookera mu Democratic Party. Ekyokusatu history wange ne government yamunoonya n'abula. You can't manage that. Bobo yagala ebinkwatako personal ebyawano wentudde nga you are doubting who is me genda ku Turkish embassy Bungereza obasaba information enkwatako bajja jikuwa oli Bungereza you can board no jawano enyonyo kuva Bungereza otuka ano
two-way ya pound bisatu ogende ku Ministry of Internal Affairs ettako buze details ezinkwatako sina criminal record wano sirina kintu kyonna kyekisokera ddala politically ndi wa change blackmail nago mukola ebyo twabiyita muda betwasoko kusoma blackmail divide and rule tumanyi bulungi nnyo tunakyo osobola kukola n'okyogera kigenda kunjigula ettama no tukimanyi bulungi nnyo movement Kyagulanyi from day one tannakyukako nenze njera kubuuza ebibuuzo n'abakugoberera one totinkulanga lutalo lwa mayinja ng'osula mu nnyumba yandabirwamu tokiddamu kubanga okujja ku social media yalinze kuteekako era namanya nti oli munyampi n'enkujjako ne mutandika programu zammwe katoddanga mu lunaku n'olumu ogamba nti omanyiira mbusimanyi teri intellectual ng'alina professional yakusiba kakapapula taliyo professional gyonna yakusiba kapapula nva ku NBS ewa mukamaawo Kalisa nga program jokola ku TV yakusiba popula sports betting kyovula ne sente zemwasoloza mbaana mwasiba mu cryptocurrency endala muzisiba mu sports betting zemwabajjako ezasigalawo ne mugule mundu ogenda omanyira Kyagulanyi aludde okujja ku Museveni mwakunganya sente nga bwe nakize mu statement jiddamu mwagule mundu ne muga mugenda kujja ku Museveni nga temumujjaako Kyagulanyi atalina mundu muleka akole ebintu bye process by process mpola mpola mwagule mundu mwafuna sene mugule mundu nga temunnamujjako mugende mpola temutinkula bantu oli wakabano tuli musajja muganda to prove you wrong ogamba nti oli musajja muganda era ogamba nti oli mulangira Kimbugwe njala kubuuza ebibuuzo bino era obiddemu abawuliriza bakugoberera bye bino wano wammanga ekisokera ddala njagala otambulenga omusajja omulangira before nga tonna njagala otambulenga omusajja omulangira ekyo wokimala njagala obuulire bannayuganda famire yo yonna taatawo maamawo baganda bo otubuulireyo abambejja boozaalibwa nabo n'abalangira boozaalibwa nabo wagambako nti ovanko oli mu lubiri e Masaka olubiri kyekisulo kya Ssaabasajja Kabaka kyakuba buli ssaza gy'abayagadde okgenda olubiri teruba lwabalangira naddala ezembiri Ssaabasajja zakubanga agenze ofulumako agenze mu masaza ge gwe njagala ombuli oyinza oga nti ova mu lubiri enkoni no kubeera wakyogerako mu lubiri enkoni eyo ebeera nnyumba ya Ssaabasajja Kabaka gyakuba olusiisiro ng'agenze okulambula tobangako muganda n'ekyalo gy'osibuka wonna waliyo Kabano group gwe tambula ng'omulangira kyekisooka otubuulire famire yo kitaawo yaani mulangira kyeyakuzaala muzaana kyeyakuzaala otubuulire abambejja n'amannya ga bakuzaala nabo otubuulire n'ekijja kya jjajjaawo omulangira gw'ogamba omulangira gweyazaala kitaawo gye baamuziika n'olusoro ova otuvaawo otubuulire taatawo yaani nnyoko yaani ne baganda ba kitaawo bwe tuvaawo otubuulire jjajjaawo baamuziika wa era jjajjaawo asibuka ludda wa era ava mu Ssekabaka ki gw'omulangira e Masaka teriiyo lunyiriri lusse lujja lwa mulangira yenna asibuka mu Buganda taliyo bw'onojja n'obuulira abaganda ebintu ojja okuddamu okweta Kimbugwe musimanyi omulangira kwoza batusirika otuyita basiru mission yo tugimanyi njagala nga tondadda program otambulenga omulangira era otubuulire kigango ki kye wali otuddemu ekyabalangira n'oteesezaamu kigango ki kye wali otuddemu n'okiteesezaamu keebera eddakiika 2 nga kyabalangira era kyatuulawa otuleetera ebifaananyi otubuulire kubanga Obuganda buna bukimanyi bulungi nnyo nti abalangira n'abambejja bonna balina ensibuko musibukawa mu Ssekabaka ki toddangamu kumanyira muntu yenna mmwe Kabano group mmwe ebintu byakutawaanya kumanyira baganda babasembeza tukooyo tumanyira
wefuge namwe mwenna bamugobera mumubuuze ebibuuzo bye mubuuzizza yeyita mulangira era mutambula sima Kyagulanyi aganya okujja ku Museveni mwasonda sendeze mundu mu Kyagulanyi ne musonde mundu yeyanga okujja ku Museveni mwali mu mujjeko kyembabuuza kafenyere bbuga lya RBC twabalago bajjajjaffe babalago omukwale babasembiza mutufuukidde ejjute mu bboa nawe yimirira ku TV notandika okwogera ebigambo njagala ebigambo byenkubu toddamu kubuzaabuza abantu oli wakabano gurupu mmwe mwetumu amanya g'Ekiganda mutandika okukola enkwe bagwa Abaganda muyina enkwe kumbe ate kuno kuwoli ne kagurupu okwekali kabano gurupu mwetumu amanya g'Ekikati kubeeriyo abalangira b'amayiga be yaleeta kati oyinza okuba gw'omukubbo nenaga amayiga neyatambula ng'Omuganda yalemwa kuba Nambuya yasimuka kati nawe gw'omukubbo anti mwayagadde mbawo obudde nze njabba obudde oli Kyagulanyi gw'omanyi muzzukulu wa Buganda bajjajja ne bajjajja balwana Buganda ne babugaziya nze waffe nabawa free time ne investigation ne muzikola nzaani buli kimu kimanyikiddwa public seekweka era singa nende ekikolero singa navaako dda ku internet kuba nabagala lwemuliza ati n'ekikolero nga nvaako ekisembayo genda mpola olina gurupu y'abaana be waffera ng'obatwale bongeza bali mbaana 15 plus 2 bewajjangako $810,000 wakolera visa ne work permit ezijja Bungereza kati gigenda kula myezi 7 tona mu gole ofuniddeko visa abaana batiisa nobasindikira messages batiisa kati mukulu genda mpola information tulina nyingi kukwatako politically okontrolinga lwabwogo ne embassy ya Bungereza embassy ya Uganda Bungereza programu zonna z'okola nsasulire mukazi wo tumanyi mukazi wo goyine Bungereza mutata tumanyi yakola mu State House ya mawulire kati mukulu genda mpola muri baddemu okugulawo kibiina kyammwe ne mwogera ku nsonga z'ebyobufuzi muleke ekibiina kya Nuupu muleke Kyagulanyi mwogere ku nsonga zammwe so si Kyagulanyi abantu bawuuza n'obakyusa twale embuzi zo zitwale ku muddo ziri omuddo nereka Kyagulanyi kubanga muri ogamba ndi muyina abantu muyina following wakola WhatsApp group okwetola ensi yo mobiliza abantu please kiri ku record sirina wadde WhatsApp group neji nze nandibadde nsinga WhatsApp group kuno ku social media ne sirina kubanga namanya nti nokuuma abantu banga bangobera for security reason saateka WhatsApp group era bakakandi bagamba no sijja giteekawo kubanga mbere mbambega bangi goina WhatsApp group mwe basinzira okwata abaana bonna abali bewaddeyo nga bagenda kozesa amaanyi agaba mu constitution okozesa mundu okulwanyisa Museveni bonna babakwata babateeka basinga baafa kyovola bulumbajo Kyagulanyi musema Kyagulanyi asiza abaana Kyagulanyi aine komera Kyagulanyi aina drone Kyagulanyi aina amaje mulagira kimbugu mwenkweze ngezita amanya g'Ekiganda nga muli enkwe muvu Baganda bannammwe ne mulowooza mbu muli Baganda kumbe mumwe enkweze ngezakabano muddangamu ne mutumanyira ate gwe eyakukwata mu ngalo n'enkulaga media ate omanyire nze ate omanyire Kyagulanyi gwe nkulabula omululu ogusembayo kubanja kuddamu nkudiginga ini bw'osigala ku internet nja kubaluka okujja ng'onerabidde nali nakwesonyiwa dda naye nkuleko kola programu y'obuzebuze abantu musondesereza mundu muyine mundu waki temujjako Museveni Kyagulanyi doesn't own even a single bullet but for you mwakuŋŋanya ssente ziri mu millions and millions of money nga mugula emundu nga temujjako ngamba gwe kimbugula hivyo nakabija kamwe konna nga temujjako nga mutuli wa intellectual kigambo kyemwogera bamukimanyi teri internet kyasibaka papula ka betting ngoli ku TV gwe mulimu gwa kusoma betting ate nomala ne companies zenyine ezali zikosi za betting nozibba sente za betting za company nozibba nojisula nuduka nogenda Kenya nomukazi gwazalamu omwana n'omusula n'omudduka neto wamuwa bujamira kati omukazi akyakunoonya n'amanya gwe wamugamba malala nnyo kugolina gwe genda mpola ewo bukole mukolamu okwo n'amanya g'Ekiganda nga muvumisa Baganda bannammwe bagamba Baganda beyawudde Museveni
tubakoye mu Kabano group Omusajja gw'Omunyalonda Kimbugwe nga n'ennyoko kiri ku record yagenda okufa nga tasobola kwogera sentence 5 za Luganda. Gambo li musajja muganda nze kugambi waffe omanyiwo nabagamba bali kukuba wali jensibuka gomba Sugezi gomba jajja ekijja kya myaka 225 wekiri yeta mu lutalo okugaziya Buganda ina amasiza 8 ne bagagazi negagena mu masiza 18 wali record weziri yerinje le batuma Koinzo okunda nompita muwogo wokulira ku macha siri wakulira ku macha mukoza buli kimwe kisoboka ko nerinya lyange wakiganye mumpisa buli kimwagala nzebyo tebindiya kubanga anja kwogera bigawo bino abajobiro bajja bitegeera musimanyi get off the hook eyo ne yakire kati okumanya tego Omusajja gwe magezo ina matono nnyo ne yaleta erinnyeri yakuddukako mu Namawole yali mu Namawole kafulu yava mu Uganda najje Bungereza nakuletera title ya get off the hook naye olwakutegeera nti oli mubano oli mbega nakuddukako oba gwe yagala nete mu recording enchampa information njikuzanyire kuno bonna watandika bonna badduka kubanga bategeera at last n'abaana bonna bakuga no Omusajja ovuma wachi ne badduka tebamanya nti olina mission oyagala mulete guy yaleta title yokosa ku platform yo get off the hook mulete Munamawole chiku yaga kusego kuva mu kinana mu 9 12 paka yadduka Kampala ali Bungereza awo yaleta ne title get off the hook najikuguza era yakolako yajja ko programs emirundi ngesatu agenda okunoonyereza ng'ekintu kya state yadduka emisinde kyagala twogere basegujja bonna baba mu polisi yakayihula bajja ne basonda sereze mundu bali luddawa oddamu omanyira kyagula nyize bzolwadde mbokumanyira kuwa na kuwa time omanyira boyagala kubanga nze blackmail tankola kone propaganda no kubanga nze nja byogera nga bino byogera tukoya abantu abayita amanya g'Ekiganda ne muvumba Baganda bannamwe ne mwaliza Baganda bannamwe kumbe mu Kabano group tukoye nze nebono ngati ndi musezi wafu teri basezi nebono ngati ndi mubbi gwale ode kushomera wa rumbi yabyo omuntu nebono ngati ndi mutamu sita ko wadde kukinje kifuira ddo nebono ngati simanyi newamba genda ku taxi embassy yonna weri woli munsi yonna babuuze who is Lumbuye bajja kuwa information ekwatako sekweka bobate bagikuwadde linnya ennyonnyojje wano okusindika gende ku internal affairs oba kusindike ku koto banze kuvuge ku taxi nkutwale bansibiro mi information ogifune kubanga njina temutegana gwe yagala okukola ko propaganda blackmail tutawana wolina okujja information we wali nze nabagamba ndi opening ninga lwera sina mu muti kibangirizi woyagala wokwata kyagala kyenkuwa esimu yange 24/7 eberako open abantu mbadde mbona messages baagala kati gojje mboteko propaganda oteko blackmail mukola kukyagula nyindo tebijja kola we are here to defend Bobby Wine kuba ye Muganda ayimiridde yekka abasigadde mu nazi nkwezenge ate temuddamu kukwata video yange giteka ku platform zammwe aka platform ka UNN simanyire libate don't upload my videos boba tuli wa noob tuli wa power tuli wa chuka chodo don't even try to upload my videos mukole content wa more ba intellectuals owa ngokola sibo ba intellectuals kuba the most stupid people on the planet earth they are so called elites or intellectuals they are the most stupid and idiotic people oyambale tai nobera alingo olinga ngente gye bagenda okusala ku lufula musimanyi yambade tai etai ne sutena kyekyusa ku bintu bya Uganda twetaaga strong na kutereza abantu nodambo manyira abantu musimanyi intellectual wawa waliwo intellectual nga asibazaala wa sports betting wali okola mulimu kye Kampala mutufukidde ekizibu buli gwogenda okulaba avuma Kyagulanyi ogenda omunoonyereza kutasobola kutambula nga Muganda amu tewamanyi n'abakitaabwe
Tena kijja kyajjawe gwe nkubuuzize ebibuuzo bino wammanga bobiddamu ngo bigabe ba followers bagabe bigabe bino ba followers bo lwaleero tambula ng'omulangira vayo bamuli family yo abalangire bakuzana no n'abambejja n'amanya gaabwe family yo eriwa mama wo ne taata wo bali luddawa omuzana gogoyitande ko azalo omazalo mulagira bela muzana omuzana kuzaala aliwa no mulangira kuzaala aliwa ne jjajjawo mulangira azala kitawo bamuziikawa era nkuddemu kugambe nti Masaka teriyo lunyiriri mutuba gw'abalangira teguliyo gwagamba nti simanyi osibuka nkoni enkoni kyenkuddamu kyentegeeza abaganda bannange enkoni lubiri wa Ssaabasajja Kabaka nga bwakuba embiri mu bitu masaza unajja bagenza okusisira tebere balangira takulimba taliyo ojoba wali Ssekabaka mosibu gwe bali Ssekabaka mosibuka oba aliyo mulangira akumanyi era tuletere ekifaananyi kimu lutula lw'abalangira n'abambejja giwali otuddemu obuno nditire WhatsApp group y'abalangira n'abambejja mu otula mwoli otesezaamu nga togenda gikuleetinga leero mwoza mulangira Kimbogwe waawa nogo omuntu okulinga lawunda bawutu y'ebusega nti buli mmotoka eweterako mbagwe intelectual asiba sports betting uno sime mani yogenda kuba Arsenal intellectual nesereze mwaso na nemusiba nozugula mu cryptocurrency nezifiirayo enda nemusiba mu gune nemusiba mu zaala nemugula nemuluka kya musevere baleme okujjako gwegero kyali awo jjo manyira abantu toddangamu kubanga nze nakuleta ku media kono era bwe nakutegeera nti oli munyampi n'enkugoba kanjagala public etegere ekirala gwe njagala omuntu yena ali mugereza kugoberera akubuulire okyanga utandika struggle waliwo ekalakasiza luddawa oba komite ebungereza ekumanyi nti osula wano wadde okwekalakasanga kwankoko ziwakanya kufuna butafuna chachu nga wali okotabyo nga kuli bungereza kakuba kwekalakasanga kwankoko nga kubadde bungereza nga wali olabiseyo abasajja n'abakazi abakadde baleka emirimu gyabwe kuba bakolera ssaawa ne bagenda beekalakasa 24/7 tolabikangako temuddamu kuteeka vidiyo yonna yange ku platform zammwe please mustopinga olwaleero ebibuuzo by'obuuza Kyagulanyi bibuuze Museveni kuba Kyagulanyi si yali mu State House Entebbe wajja buzi nawe ojozunga olinga ng'omukago omugomu ovulo kubanga tegwina kugenda fulumira ojoza simata umuyine muntu wakite mujjako mulekerawo akamanyiro kasusalinawo kasusa okukoma nze bonjagalako information yange eri public emanyikiddwa seekweka gwe nebona okola propaganda blackmail okunze ebyo tebikola tebina ebindiira nawuliddeyo n'embwa emu eyewedde embwa zaagala nnyo okubeera kabalaza akasiimuule waliwo n'embwa emu eyewedde era kubeera kabalaza akasiimuule mbwe nze namugaana nansi nayimiriza program simanyi Kabaka jjanjabwe sala zammwe zaali za Kabaka kufa bannakabano nga zimwagala afe ne tumugye ku kifo ne bamujjanjaba waalikalira litala tibu asaza kimu buzibe nze nayimiriza program ajjanjaba wali wagiyimirizaawa eno gyenkola yajjajjaawo eno program ebulimbulanga emmengo yewonyeza Ssaabasajja Kabaka n'abagigobera n'abantu bali mu Buganda n'abantu bonna bateekamu amaanyi muze namugamba musimanyi Kabaka nagiyimiriza Kabaka simanyi Kabaka ajjanjabwe tukimanyi muli nkwezenge musekerera yengeza omuwemba bwe guggwako nga mudduka musera goyimirize nze goyimirize Lumbuye muzzukulu wa Lumbuye muzzukulu wa Mbogga muzzukulu wa Katogo muyimirize gosibukawa muyina esibuko muli kitengejja nga amazzi temuyina mirandi abakwata bojja kubujja wakasukiri kyobula muyina identity ya kusindika mmanyo temuyina kira kye muyina ku nsi kuno nze najiyimiriza wajiyimirizani ono gogikola
wamma information endala eya Kaluma Dam njirina tugenda gikwata ku Lwokusatu kubanga nafunye footage omulungi ennyo nenga kimuyina okumanya ntegeza public nga nfundikira ntegeza public ne Parliament ya Uganda. Parliament ya Uganda muyina okukola thorough investigations oba okunoonyereza ku kintu ekigenda maaso ku Kaluma Dam. Kaluma Dam si bbibiro ly'amasannyalaze nga mukirowooza. Project yino yatandika 2013 nakatennaggwa. Okusinziira ku drone zange, Kaluma Dam it's a nuclear power plant era eriko underground tunnels ezisukka mu 12. Zena kakonfamikako gye ziraga ezimu zambuka mu South Sudan endala ziggwerayo Nakasongola mu Army Barracks. Whatever is taking place mu ndeecho, the Parliament must investigate kubanga millions and billions of money ezikoleddwa okukola ebintu ebyo nabalaze video ne footage asinga obungi mufunye tujja kuba tutandikira awo zezimu ku tunnels. Zizimu ku tunnels Parliament ekywagala etandika okuinvestigatinga bana abasajja kiki bakola ekituufu wansi eyo kubanga zitambula mulimu tunnels 12 nga gano si masannyalaze nti basima masannyalaze. No, something wrong is going on era ebintu bingi bisaana okwetegereza. Footage mulina ne information njirina naye ndowooza njagikola ku Wednesday. Njagikola ku njala balagabulazi ensi etegeere nti waliwo ebintu bikolwa mu Uganda nga government Parliament emanyiiko wadde n'ekintu n'ekimu. Ekirala video eno mwagiranye video eyo yalese nsasagge mu security organs era wetwogere essaawa zino wandibaawo okukola lishafo mu poliisi mu magye ne mu baladisi wepo ne mu ministries ezisinga obungi lwa video eno. So Mr. President njala kutegeeza nti abantu bakuŋŋaaniddeko ejjinja balese nsasagge Museveni ali mu kutya kuba yagambye mu meetings ebaddemu ng'amaze okuyita lwabwogo nti ngamaze okuyita didigi ombuuze nti sente zetwa spendings okuba kyagula kubanga budde bugenze no promotion jagibwa ku Lwokusatu naye nga kimanyi nti eyinza okubayo reshuffle mu baladisi mu poliisi mu magye ne mu ministry ezisinga obungi nga kyavudde ku video eno mu Nsasage. Kale Mukama 2010 tusigale ku Lwokusatu. I sign out. Mweraba.